Oyo nabadde Rwanda sebe be Rwanda sikiriza ngenda ku matter of national importance mbadde mbabuulira ko bano ng'abenaale mu bakada muganda wamwe Jakana Nadduli jali ala amusaasire atusingira abalwanyi abaali ne Museveni bonna mu nsiko mu 86 era Museveni talowooza nti olw'okuba Nadduli musajja mukadde nti musiru abeera yeeri nze akugamba nze akubuulira nze Museveni akankubira esimu esukka ne mu bisatu era teri mubaka wa parliament nsubira opposition Museveni kitofu ayina n'emirimu gy'akutuma amutuma gyokola egyenjawulo abadde Rwanda ya parliament emirimu gya parliament omubaka bwe yagambye nti abo boolaba abali ewange boogera ne Museveni olowooza si yeyogedde wano nze mbadde saagala byogerako genda maaso kumuyikiriza bakuwadde omuzindaalo genda maaso bane empisa nze omu ku Museveni bwe yakasinga okukubira essimu mubaka wa parliament nsubira naye eggwanga lino mpuliriza nze njagala nnyo okuba nabawuliriza mpuliriza mube n'empisa naye mba nkuwabula tosobola muyita Museveni teeka ku president oba his excellence Museveni kye kimu ku kikolimo ekyagwira ensi yaffe oba wenyumiriza mu kitaawo Nadduli nti baali mu busiko baatunda ensi yaffe era ensonga lwaki olaba nti olwaleero ne mu gavumenti ya Museveni gw'okuutira wano obudingiri abawaka okulya kunkumuka mulimu ne minisita asobola okuvaayo nti Ssaabasajja Kabaka waali ettaka sirirye bagenda mugobawo gw'omugwira oyogera otya ku Kabaka nnyini nsi naye tubibalekera Luttamaguzi minisita oyo ayina nnyo akakwate ku Mmengo yakola n'emirimu gy'amaanyi yadde alina akakwate tazanyira ku Kabaka yadde alina akakwate tumusaba minisita Ssebo tozanyira ku Kabaka muyinza okuzanyira ku bakulu b'ebika n'ab'amasaza naye ffe Abaganda abakyaliwo tetugenda kubakkiriza kuzanyira Kabaka waffe bw'oba owulira oyagala ttaka Ssaabasajja Kabaka kwali mutujooze nnyo bagundi mutujooze nnyo naye ekyo tukibalekedde bano abakulu bannammwe abamu be muwa obulya obukunkumuka ne mubayita tikatujooge Kabaka kuba wojooga Kabaka oba ojooze Baganda Obuganda bwonna bujogeddwa gw'omugwira ovooti eri n'ogamba Ssaabasajja Kabaka waasula mu lubiri lwo olw'ebbanda mwaliwo mu bukyamu minisita w'ebyettaka yatudde mu nsonga minisita w'ebyettaka tetukwatako twezanyira ku Kabaka kiro kikibagamba kuba abamu muweddemu ensolo okulya naddala gurupu z'abasajja abakulu Abaganda bano tunoonya bukunkumuka tusaatuuka kunoonya bwakulya era nalaba luli eri nga Museveni abajooga nga mu lujja lwa Bulange mbu waagulira abataka ettaka abali abatunda ogulira otya abataka ettaka mu lujja lwa Bulange wenkugamba omanyiwe babagulira omanyiwe okimanyi ti olujja lwa Bulange naye n'olwekyo abatunda ate bo ako ntandise nako ntandise nako nga nziramu ono mutabani wa Haji Nadduli amanye ebyafaayo n'ekisembayo era nga nkuddamu ogenze n'ogamba nakola ensobi tulinga bannabyafuzi ba 6 abagira abayingiza Kabaka mu bufuzi nti najja n'enjogera nti buli ku muntu agenda okwanjwa kino nkikuddiramu naawe okiwulira naye kijja kukuyamba nze nakireeta ng'ekiteeso omubaka wa parliament ava mu Buganda bulijjo tulina ebintu byetuteekayo mu kwanjula ne mulumbe betukola twakigamba tulina ku ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kibeera okuba ennyini nsi n'ekyamaama Nnaabagereka ne Bayibuli n'amafumu naye ffe abantu ba wano mu Buganda ne Uganda balaba Uganda weetamu ne tukiteekawo nti twakuwabula nti oba ogenda mu kwanjula oba mulumbe twakusaba n'ekifaananyi kya Kyagulanyi ogendenga nakyo kuba ke kamu ku kabonero akalaga nti oyagala ensi yo Uganda Kyagamba Buganda soko okiwulire ke kamu ku kubonero obulaga nti oyagala ensi yo Uganda onerebo nga otitibiza gyo Kyagulanyi sebo mukama wange atuse ku serio nziramu bavubuka bano mwanga nawe olina nnyi obunyivu bungi njogera ku Kyagulanyi naye nkugambe kino ate nakireeta kubava waffe bulemeezi nakireetera kubava waffe bulemeezi nti akamu ku bubonero obulaga nti oyagala ensi yo Uganda ng'ogenze mu kwanjula oba mulumbe oteekwa okuba n'ekifaananyi kya President Robert Kyagulanyi Ssentamu
nete twakikukaka nti sebo gwe kada wenale mu kirete twakikuteekawo nga request twasaba busabi ne bw'oba togenze nakyo busobola okugenda ne mukazi wo oba ne mulumbe kubafu waliyo gy'ebifaananyi bino Ssaabasajja Kabaka kimanyiddwa ise garanti Bayibuli ise garanti amafumu ise garanti ekyama n'abagereka neno request Bayibuli bw'oba mukristaayo kabonero akakulaga gwe naddala mu bavubuka b'enaalemu nti oyagala ensi Uganda bw'oba Muganda kabonero akalaga nti oyagala kimanyi ekyo kibaluma waliwo n'omukulu omu ow'enaalemu eyaŋŋamba mbu ng'ojoze nnyo okusaba ekifaananyi kyakyagula oli waddembe naawe okusaba ekyoyo gw'owulira gw'oyagala naye nze kino nakireeta ng'omubaka wa palamenti ng'atambula era nakwe nabadde Rwanda omu ku babaka ba palamenti obuuzaako omubaka bamuyita Macho w'omuweenaalemu nnyo n'ajja kubuuza nti standing ovation gye bawadde Luttamaguzi e Rwanda, standing ovation gye bawadde Luttamaguzi e Mombasa, standing ovation gye bawadde Luttamaguzi e Nairobi ajja gikubuulirako tebagimpadde nti tebagimpadde lwakuba byabufuzi kuba nze sitambula ku byammwe etambula ku bya UN memba wa UN era mwe Museveni wabatiza kime totambula togenda bweru ekyampeezeza standing ovation eri abo bannayuganda bagebe muba mwogera mutuyambe ko mwogera ku nsonga eziruma abantu Rwanda Nairobi nkugaba na Uganda abaliyo ne Mombasa bonna ngera batu kati akombadde enziramu ono mutabani wa Jinadduli kitaawo bamusosula bubinya buli watunulira omulambo kwa kabali kembadde mbadde kakati mukama wange njagala kubuuzaako ku bantu babuuzeeko tuve wano abese mutombala musaako nnyo abeekapeeka nakaseke mwebala okukola ne kaasa ng'ombe bwe mba siriiwo nze omu ku bannabyabufuzi mbasaba nnyo okuba nti buli omu alinako kyakola ewaka ebyobufuzi bibeerawo era tewali muntu atayagaliza muntu kuba mu byobufuzi naye tewali kinyuma n'obukulembeze bunyuma ng'abantu b'okulembera balina kye bakola bw'oba obuli mulimi tukwegayiridde lima bw'oba oli muvuzi wa boda givuge bulungi buli muntu yenna twetaaga okubeera mu bitundu ebirimu abakola nabaddeko Kenya eyo emabega keri mu lukiiko lwa UN nze buli wentambula neebuuza naye abavubuka baye babagamba politics bw'aba awedde buli omu addeyo ku mulimu gwe paka nga kalenda y'ebyobufuzi efulumye nti tugenda kulonda budde buno kitalinga wano mu Uganda abavubuka ba wano mwekubagiriza nnyo mu busitenseni nagenda e Rwanda nensangayo Kagame yateekawo etteeka ewuwe teri kuzannya ludo misana ludo bamuzannya ssaawa 12 ez'olweggulo ankyabika nti ewuwe gavumenti ekyagaba emirimu kati kimanyi nti wano mutudde kuba mukama wammwe yabagamba nti Uganda etandise omuwoomera abavubuka ludo bamukeera ssaawa 3 nga batandise dda okwogera ku kintu kya ludo ekyo nkyogeddeko bye mutaagala kulya nze saagala kwogera bantu ebaagala kulira bampaane ndowooza era otera okulya nga ngamba n'ab'e Nakaseke nti bw'oba tonda bamulamwa lwaki onnonda waliwo kiwuliddeko omubaka kubanze nkugamba era nze gwe ŋŋaana sebo era nze bavaayo ku bakulembeze nti paka nga mukubiriza abantu bamukola ne mubajja mu mbeera eyo ey'okuddawo okusabiriza n'omusajja omukulu asobola okukola ng'asabiriza nga bw'alaba kubava e Kampala n'ayiika mb'olinayo k'olina simayika enkulabyeko si kyafudde abantu bajja kwekakatissebo mukama wange akala kenjagala okusaba nalabye bayoola abavubuka mu kibuga ejo nange nayita ku mukaga muyoola abavubuka mwe basajjamu abapoliisi n'amagye abavubuka bano mubakuumidde bangi mu makomera omuvubuka okuvaayo bakusaba emitwalo 3 oba togirina ne babatwala mu makomera kino nsaba bakama baffe abapoliisi abavubuka bano abasinga be muyoola naddala olw'eggulo ne mubateeka eyo nabo bali bubi ffenna tuli bubi tuli mu kabiga era kino nkisaba bakama baffe ab'ebyokwerinda okwetoloola eggwanga lyonna kuba tukimanyi tutuyingira ennaku enkulu n'ennaku enkulu tekitegeeza kuyoola mwana wa boda ngenda nendaba common sense nze ntambula ensi ezitwetolodde nengenda e Rwanda nengenda e Kenya nengenda e Tanzania nendagawa ne police station zosiraba nga bakuta obupikipiki buli wali buvundira bamukweka manju balwakwaba bateeka kumpi ne bali bamukweka manju kugamba ngenda okufulumya statement bamaze ogikolako research naye gwe
mwe muli mu taxi mwe muli mu basi mwe muli bamalerenda kuba nakizudde nti bamalerenda mu ggwanga lyonna bonna boogera olulimi lumu lutya lulimi ki sijja ddu kugamba kuyingira wangu omanyi bwe twogera wano ng'otandika okugamba kati oyo asosola mu mawanga bamalerenda bonna bamalerenda oteekebwe ku likodi sebo onalewo Luttamaguzi donteeka ku likodi eno si palamenti bulijjo giyita palamenti sebo wuliriza ekigambo bano bonna ndi ne baladisi bano mpayo ku kadde malirize kuba babadde boogera bamalerenda bonna Museveni be yabasindikira boogera olulimi lutya lumu era tubalabe eyo naye twagala kusaba mukulu Museveni ejjoogo libaddewo lingi ebibanja by'abantu byonna mu bitutte obugagga bw'eggwanga bwonna mu bututte otuuka ku nnyanja abantu abaavubanga bonna mu bagobyeyo bambi bakeera ku makya ne bazinga emikono kati nalabye mwateekayo ne gye bayita fishing brigade yegana abantu abakukabigase bw'oba okyali wano okyaluyita lubalaato otuuka mu byalo amakubo gonna gaafa tugimanyi era tusobola kugimanya kuba mwe mubeera wano olwekyo tusaba tugenda mu nnaku nkulu Profesa abantu baffe abamu tebakyasobola kulya mirundi ebiri bwafuna ekyemisana n'ekyeggulo ayinza obutakifuna abamu ne bw'aba akolera mu kibuga kangeze ng'avanga Matugga bw'afuna 10 olumuleeta e Kampala ayinza okubula 10 olumuzaayo e Matugga Profesa naye ng'akola buli lunaku kino ekikugamba kuba n'ekisinga okunsanyusa ng'oli munnamawulire bino ebintu waali badde obimanyi naye tusaba mukulu Museveni mu mbeera eno bannansi gye balimu mutagguluzeeko ku bannansi mutunuulire ebyenfuna yaabwe naye eggwanga liri bubi abantu bali bubi obwavu bubaluma abantu bali bubi babuliddwa ekyokukola ekyalo kiganye ekibuga kiganye bizinesi ziganye eyanziza nnyo ssebo mukama wange era nga yajja okutandika dissenyonesa ennyonjo ensonga zibadde wano nyingi nnyo nga tuna gw'ojagala buterevu national importance nga era otuwulira eggwanga omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze Canada oluvannyuma lw'emyaka 10 nga yateekawo envumbo naye envumbo yaweddeko abazungu ne batuukiza kye baagamba ne bamutunulizaamu akazindala b'ereediyo esinga obunene mu nsi yonna BBC n'abagamba nti yayogedde yadde ebintu bibiri ekimu ku kyo nti ababaka ababe ab'ekibiina kya NUP bakukuta n'NRM ne gavumenti Yoweri Kaguta Museveni bakukutuka otidde oyo simu student wo oyo student wo oyo student wo abadde ayogera kazindala ako abanekindazi kye mukooti n'akacupa kaka abadde asanitizinga wano ebintu okay this kye nesenyonja owa na sebo omukulembeze tomuzza wansi okwenda n'ekindazi kale chapati ye ng'ayingira State House Alice Kyenese Nyonjo mbadde nkuyita mu nsonga ezo nga tonabuuza ku bantu bw'omala okubuuza ku bantu otandikire butereevu ababaka ba NUP okusinkana ne gavumenti ekyo kibi nnyo okusinza ku bebaliwo ye ndowooza kirakamu mubeerayo mbamanyi ne Kisiyaga agamba nti etteeka eryakolebwa lyali litagetinze opposition naddala ye ng'omuntu Bobi Wine buuza ku bantu so webale nnyo Profesa Walusimbi ne mukwano gwange muyizi wange Luttamaguzi student wa wanda omuliro gwa muyigiza ku wanda omuliro kali katono tunakaliro liro naye omuyigiza kaliro naye ayongerako okugwe kubanga nga akonyumiza muguwa mutende kagwa musomese makere kakati muliro gwa wanda tubale gwe anti bagamba nti gwoyigiriza okwesa aizo kubenga ensambe nkagaji kuliza nali mu nkaga n'abakulu bano bannaffe betuli wano fenna n'abatuuliriza esookera ddala njagala omanyi ffe nze ndi Karamojja nabira tuku waliwo ekintu ekimaze ekiseera mu mawulire nga kimpawaaza amatu wano bakyanguya mangu bakiyita maali ya busiraamu wani Kampala mukadde
nenga simanyi nti ddala kituufu nabiraba mawulire kituufu bwe bituufu engeri gyobadde napira bulungi nga bwe tubisoma bwe biri bituufu tefe abamawulire tunalimbamu eriyo omuntu ayinza okuwaayo ebyobugagga by'obusiraamu muli n'omuzikiti gwe tukuze tumanyi omuzikiti yaguwaayo naye oli abanja sente ze zabanja okuvaayo bulungi alina kutwala muzikiti guno eriyo omulamuzi ayinza okusala ddala nga wamwenkanya n'asitukira mu muzikiti gwa banne bwe yasala nti omukulu abanja alonde ku byobugagga abasiraamu bye balina atwale ku kimu era omukulu n'atwala keeki tugamba kakati ebyo byonna tulina okufuna ebirowoozo nga twebuuza ti amateeka mu Uganda gakola gatya era n'abageesigamako okusalawo bageesigamako batya bwe nali nsoma amateeka twasoma nti ekigendererwa ekikulu mu by'amateeka okuteekawo etteeka ng'ogyeko okufuga naki kwe kulaba nti waliwo obutebenkevu bagamba omulamuzi omutuufu yoyo yetegereza naga nti kino kivaamu obutebenkevu bwakivaamu kakati kate katugambe naye ndowooza twandibadde tusooka ne tugezesaamu akozesa kye bayita Solomonic judgment bagamba nti kale tugubawadde tulabe omuzikiti bagubawa era bagubawa entaka sawa n'ennyondo zijja ate uganda ki ono ala district satisa musajja yawangula mu musango nze njagala omanyi njagala nnyo okulaba ddala abasajja nga bwe bali kati kindeeta ne kono omukulu kyayogedde kya Manerenda abamanenda boogera lulimi lumu akiri ekyobululimi ekyolulimi nga nkitadde ku bbali simanyiiko gundi naye abamenerenda abamu babidda saabamu sibawozi naye babbi akuwaamu akamyugu omuddiza nte babbi era kakati gavumenti twandibadde nga tubasitukiramu ku bino bye twakalaba nga bakitani betting ne betting ebyo bitwonoona bwonoonyi ng'abantu betting si ddembe yaffe lyabuntu anti buli kimu munaaba n'eddembe lwakyo tuba na ddembe so kakati ku nsonga weri etteeka ddamba lyateekebwa abakulu batula mu palamenti bano be bayisa mu ddembe lyaffe bwajja wano n'abagamba mulime naye nga yabagambe mugende kwani yayise etteeka libatwala mu beti mugenda mu beti kakati n'ensonga endala katono era kenkoonako ku kyayogedde mwami Luttamaguzi omubaka yes kabaka muntu wa kitiibwa nnyo naye naawe kati nga gwe alwanirira eddembe ly'obuntu oba oyogera ku ddembe ly'obuntu mulimu kye tuyita obwenkanya mulimu ne kye tuyita enfuga ey'amateeka constitution lwakuba wano sigirinaawo wano agina mutwo nisema tambula nayo sebo kabaka avunaanibwa abatavunaanibwa avunaanibwa nze kyonna kabaka kalicho leader akwatibwa tubuuza constitution segwe omuntu omu atavunaanibwa mu Uganda waffe mu constitution y'eggwanga Uganda gwe kyeyune sennyonjo emuwe ansa avunaanibwa muwomuzindalukalikya andi gwa ansa gwe musomesa wange gwe kyeyune sennyonjo nze Luttamaguzi Semakula kasana kabaka tavunaanibwa mu Buganda amateeka agakolebwa abagwira gali gaba magazi kabaka tavunaanibwa mu Buganda Honorable Luttamaguzi aleke kubuzaabuza Abannayuganda kabaka akola amateeka gwomwina omuzindala bipapula sebo ennyingo y'ensanvu mu omusanvu nzikiriza kano nkakuwe katuyamba ffenna nga Bannayuganda Honorable Luttamaguzi bw'agamba nti ebya constitution bipapula bupapula ennyingo y'ensanvu mu omusanvu eyateekawo palamenti y'eggwanga Uganda mwatuula era ogumu ku mulimu ogumuvunaanyizibwa ennyingo y'ensanvu mu omwenda akawaayiro akasooka kola mateeka kati nsembayo na kino omuntu yekka atavunaanibwa okusinziira ku constitution y'eggwanga Uganda eyakolebwa mu 1995 ye president w'eggwanga Uganda ennyingo y'ekyenda mu 8 akawaayiro akokuna
kasita abeera nga ye sitting president yatavunanibwa yekka tosobola mutwala mu mbuga yalina akaziro kyerina Ssennyonja kwebaza okutusomesa kubanga kati gwe nkuwanye ekitiibwa ate gwe oli mwanjawulo nnyo obukwenkufu bw'olina constitution nga Museveni tannagikuutiza yali constitution naye kase yagikuutiza najjamu limiti zonna nekisigala kipapula n'olwekyo sebe kawekizanyira ku kabaka aladisi nawadde akazina kali yes kyova olaba nti kirungi bwe tujja wano tetujja kwogera bwogezi wabula n'okusomesa yes kakati eriyo omwana yamaze P7 mule mwana yamaze senior 4 senior 6 ali mu vacation yes ali bino ebintu tabigendangamu nagenda okusomesa constitution Kololo secondary school 203 I think oba 201 ninsanga nali nsomesa ba senior 6 bali mu aba general paper kakati bali tebamanyi tebalabangako nekyo bayita constitution naye bali mu senior 6 bali wabba nayo era nabo omugo nenyumirizaamu kati ebintu yabikuguka bulungi yatambula bulungi alina gye yatuusidde omulengera yes so mwami wanambwa so kakati butujja wano twogere ebintu nga bwe biri facts nti omuntu ng'oli omukulu bwakugamba ninsiima ekyo kyekyo kati ekyokubiri bano parliament terekangayo kujuliza constitution eyo gibagamba ekibakola ikulirwe babeera mu bajuliza question egamba bwe baga constitution bagamba nti nga bwe yali bagamba constitution kankongerezeeko nakano okusinziira ku tteeka ennyingo y'ensanvu akawayirako okusatu mu constitution y'eggwanga Uganda kagamba parliament enaakuumanga ssemateeka okuuma nga bweri okuprotectinga ssemateeka article 79 clause 3 egambye omulimo gwa parliament omukulu kukuuma ssemateeka n'okupromotinga enkola ya demokrasia. Okay. Yes, it is mandatory. Shall. It must happen. Abakulu. Kanso nisima nona Luttamaguzi akazinda lokale kakati sebo. Kati oli wano ogamba mutewali semateeka. Abukutiza abagamba. Yes. Ekinyusi ky'ensonga yange kiri nti. Sebo RDC. Olwaleero. Ensonga ya Minister Mayanja yes giyayogeddeko n'abakolasalawo fe ng'abaagala obwenkanya eddembe ly'obuntu demokrasia abasse ekitiibwa mu buli muntu nga ne Ssaabasajja naye mwali twandibadde tusaba ekintu eki nti amateeka galamule tumanye ekituufu kiri luddawa ettaka lyani absolutely actually ye rule of law yes ye rule of law kiba kitegeeza nti omufuzi w'ensikirano kuba kakati gwogamba ntavunaanibwa kategeeza ne mulimuli ne mulimuli yakwamu ekituwe kiri ne root tibwe kiri kati n'omusi ow'enzululu yes bonna so sebo ekyo kyekireetawo ne kuno okukwata okubba ebintu by'abantu kibayita grabbing kyo kiva nti oyo tomukwatako kati olwayo towulira abantu nga bakaba nti bavudde mu state house abo tebagamba kuba n'ebbaluwa ez'amaanyi kati nja kubaleetera aba state house ng'oli akola ki mbobo tebakwatwako avaayo kakati kyetugamba fe abaasoma ebyobwenkanya tukugamba all men are equal before the law yes amateeka gegalamula ujako president nyingo yekyenda mu munana akawayirako okuna kambulire noono student womubulire nali abeera jjajjaawo jajjange ki Kigozi Steven Kigozi Mzee tata wange waliwo omusajja mukulu Kigozi ayinza okuba kati yafa kuba namusanga mu twasinkana 2-4-5 bali myaka 8 yadabirawo gabeera ludda lwe Makindi eyo ekyalo nkyerabidde ettaka akyazuzwa ayina 8 akyaliwo kati anti simanyi
musajja mukulu oyo yambuulira story myaka gy'ataano bankaaga waaliwo kabaka yali asemberedde mukazi we bali Kateera kyalo kikateera oyo yafa oyo gweyogerako yafa yali musomesa gundi yafa Kateera kiki yamukuba mu mbuga n'amugamba nti ssebo ozanyira kuwa mulala Gateera era omusango yaguwuta bufa ayogera omwamaga omusango yaguwuta bufa kigozi yaguwuta bufa yes so kakati mwami Luttamaguzi tusomesa abantu nga tugamba nti kubanga olwaliro ate kwewuunyiza nnyo kubanga mwenyumirizaamu ekintu eki y'omu ku bamemba ba parliament abatalekeredde bantu baabwe bebanyagako ebyabwe abaddewo nnyo abawa n'ennamba y'essimu oyo gwogamba nti yeyazze wano olwo essimu togikwata Ssaabasajja ayingidde otagikwata nakano katwale ng'omwebaza olumu n'okubuzaabuza bannayuganda y'ennamba emu tuwulira birungi bye musajja wange mwenyumirizaamu Luttamaguzi n'okuba student wange I'm proud of him yes naye kakanga misana kakyota bulamu mukama wange kyeyune ekikwata mukano nkamusaba kuba musomesa wange ekikwata ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka uliriza kyenkugamba ebya minisita wammwe Mayanja ebyo ebyokujoganga Buganda ne bwe tunabeera Abaganda nga bataano temugenda kuzanyira ku ttaka Ssaabasajja Kabaka waasula bakoze ejjoogo lingi ennaku ezo basse Abagande apa babagobayo babagobye waliwo be basse mwapa nga babagobayo ne bagaba bagalayo bakyoli n'abamadi naye nga wano ewaffe bali mu kutusengula buli kyalo ne bwe tunabeera bana nze n'abaana bange oba basatu tetugenda kukkiriza likolebwa ku abaana bameka nze tebo omusajja tebamubalira kibijja kyo nga kiyingidde maliriza ngamba musomesa wange kyeyune lino liba jjogo ly'amaanyi kababenga kabaka talina mundu okuva eri abagwira batandike n'okutunula kabaka wasula nti si wawe tujogeddwa nnyo newakubadde mukama wange bakama bamwe bo balowooza mwera namwe bwe mulowooza kuba oli musomesa wange nti mwami Museveni bwe batandika Uganda era bakoma nayo ebyalo byonna babisenze ku bantu baffe bonna bafuuse mu mboze naye ekigendo sembayo ekyo kiga mwami Museveni trigger yamwe egenda okubalaga nti Abaganda weetuli yadde abasinga musindika minisita wamwe byagamba nti agenda kugubawo kabaka waaso Muganda kyewunese ennyonjo kuzanyira ku bwe twali tugabana ettaka nga bagaba ettaka mu ndagaano y'olwenda Ssaabasajja Kabaka alina square miles 350 yes naye sawa kitaawe square miles nze nkugamba kiri mu ndagaano 350 bisatu naye balero bwe tunoonya okubala square miles ezo ebisatu nkubulira tuyinza n'okulema okuweza ebibiri lwaki ate bamuwampewo bano abamuweereza abaweereza b'emmengo be batuweze biyitirivu minisita okuvaayo ng'Omuganda tulina kumwebaza nnyo na kumusiima nnyo kubanga yajjeyo ekyama tubadde tutudde ku time bomb baffe abeera atya ng'atudde ku time bomb bano abaweereza be mu kutunda ebintu bya Buganda bakwata kifo Ssaabasajja waali babitunda ne basirika abalabe baffe bali munda era ono Luttamaguzi bawolereza wajja nakugamba Kabaka teboogerako ayinza okuba ali ku kakundi kali akatulya mu nkola kikansa kituliira munda alina akazindaalo tuwulirize kwongera okutereeza likodi Luttamaguzi ndoza Professor Walusimbi ne omukulu ono kintu bakimanyi nti nze mukulwanirira kumanyi ngudde nawe kumanyi n'olwensonga eyo nedda ssebo naye n'olwensonga eyo transfer is part of governance n'olwensonga eyo njagala nnyo nze kyensinga okwettanirira bwe bwenkanya oli bwe baba bamuggyako ekintu nga kiki
kati nga kino bwogamba ddala bwe kibanga kituufu nti ttaka lya kabaka ekyo sikiwagira naye bwe kibanga sirirye ate ayisinza kumuwagira awo kabaka wali akamala emyaka egisuka 20 omukulu wano abadde luddawo ebintu towulirangako nga Mmengo etutte Makerere University ne Kyambogo University Mmengo yali eyagalawo mu myaka emeka bagaba 12 so kakati ebintu bino ffe kyetusaba nze buli kyemba nsaba kibeere buli lwenda ba context eyo wanaabaawo obwenkanya mu nsonga eyo kyetwagala so nedda yagenze mu kooti so kakati ensonga eri President wanu nze record magistrate nze ne record President wa ekibiina kya NUP principal abanyita principal ebigambo byayogedde naki byonna ekisookera ddala njagala okujjukiza bannayuganda nti kiba kita mu luzungu akira legacy of independence bwe twali tulwanirira obwetwaze wano abasajja ba Musaazi bakamya Genesis Kangave Musaazi ba Dr. Paul Milton Obote jajjange ndi musali mu Uganda wa jajjao Genesis Kangave Musaazi yes abasajja abo bali balwanirira obwetwaze babu mayanja bakive jinja bacyango machu n'abalala bagamba nti tukoye obujoge n'effujjo ly'omuzungu era bangamba wano abamu Dandisali ne Kirunda kive jinja bagenda ku kitebe kya Bungereza ne bakwata flag nga bavubuka bali omusajja yangamba ti kwata flag tugambe zungu tuvire wano tukwata ngamba nti singa naliwo so kaka nawe wali tamukubajijjayo ebyo byenjagala yimbeera ebyo byenjagala irika tino yele bitunimyanywa singa tubadde n'ekibinja ne tulumba waliwo wenjagala twandi badde tulumba mwina mwagala okulumba twali lumbye naye kati era no mwami bamwino no twalumba nga balumbye Gaddafi mwalimu mwami twali tulumba naye ate ne batugamba nti muleke nange naliko so kakati legacy of independence egamba nti eggwanga lirina obwetwaze bwalyo era lirina okuba n'ekitiibwa ng'eggwanga eddala ekimu ku ebyo kitegeeza nti ggwanga ddala lisajja kudde kwe kuba nti lirina likola amateeka agaalyo aganalifuga lirina paalimenti yaalyo ebaka 5 etuula neteesa ku nsonga nesalawo nti twasazeewo bwe tuti kakati naye waliwo n'ekigambo mu mawanga mu nkolagana y'amawanga kibayita international relations waliwo enkola embi gibagita hegemony endowooza embi enkola hegemony kati hegemony yeri okwefutubaza ku banne nga yabalagira kati mwami wa Lusimbi olina ewuwo nga bakugamba nti leero muli ebijanjaalo mulirwana omugamba lya bijanjaalo world order na odem new world order it is imperialism it is neocolonialism ebyo betwalo bajjajja bali benkugambye ba Milton Obote ba Nyerere abe Tanzania n'abalala bye balwanyisa revolutionary yes ne bagamba nti bwera bwe bali bafuna obwetwaze wano nga bamaze obuwangula tikikula kuba nti omuzungu yali ayagadde nnyo oba yali kimusanyusizza wabula omuliro gwe bamugamba tuviire kakati kyanaku tolwaleero ekyaliyo abantu nga endowooza zaabwe oba oliawo mu 1900 awo omuddugavu wa wano weyaniriza omuzungu tusobola okulaba 1894 batuuka wano naye 1900 kubanga 00 awo batandikira n'endagaano ezajja abamu ne bafukamira ku mavivi babaali tebaawula wakati w'eddiini n'obufuzi kati nga bamanyi balowooza nti omuzungu yatuukirira Katonda wali nga ffe tutuuka yero babagamba kati babagamba bwe batyo kati buli lwalabanga omuzungu nga bafukamira
kati kyovola abantu olwaleero eriyo n'abalaba muzungu ne bagamba kyuka emabega tulabe kyuka emabega n'akyuka kubanga omuzungu yakoze eki yagambye muzungu n'akugamba tojje ewange kati oluvannyuma ne muteesa nyamba kati n'akugamba jangu n'ogenda ku maviivi olutuuka eyo n'oyogera ebyensimattu kakati ebigambo ebyayogeddwa mukulembeze wa Nuupu okugamba nti ababaka abawagira ekiteeso ekyokuyisa etteeka erikwatagana kwaba bakagwa ensonyi abali baabyo gaitagetinze ye ng'omuntu ne opposition ebisiyaga so kakati nti lyali liruubirira okwenganga ye Bobi Wine ekibiina kye abamwetoolodde oba abawamuwagira nga ne mwami Luttamaguzi mwali kubanga yes wa DP naye nga wagira yewa Kyagulanyi asooka kati twebuuza nzijukira bulungi nnyo nga bateesa nammwe bwenna wali wano twaliyo kubanga twaligoberera bulungi mwawulirako statement eyisiddwa Kyagulanyi ti abaffe etteeka muliteesaako naye mwagala kutusaanyaawo weekiri ku rekodi mwawulirako ng'ategeeza ababaka abakkiriza mu kibiina kye nti bannange mbawadde ekiragiro nga bwabwe ebiragiro temugeza nemudda ku saidi nemuwagira etteeka eri mwakiwulirako yabaffe ababaka abo lisiti eteekwa kuba mpanvu abatuwe abakukutane waliwo omulala yavuddeyo nayogera ababaka aba naye kyene ate nawe tumenya yakugambye omusajja yamubuuzizza nti kijja kitenda ababaka booba ekibiina kyo bawagira okuyisa etteeka lino n'agamba nti abo bukolagana ne Museveni wawulyeko omubaka n'omu agamba nti etteeka taliwagira akati ekirala kubanga ekibuuzo kyabadde kiriya ekisembayo ekibuuzo ekyo enkola y'ebibiina nze kubanga mwenjoleddwa mu bibiina obadde wa UPC lukugenda mwenale bagita UPC bagita Congress yes oteekamu neggono nti Congress of the people yes Congress of the people ey'abantu yes ndine ku rekodi twalwanagananga nga tugamba twagala enkola yaki ey'ebibiina era ne bijja era ne tutegeeza ebibiina bikola bitya bwe biti mu nkola y'ebibiina omuntu yenna ayawukana ku mugendo bamugoba bidandisali yawukana tumusoke yawukana kiveddinda yafa bufi yali akyali kiveddinda ekyango macho mu UPC mwabafumula abo ndowooza ne waddaada Musani baabagamba nti mukoze mutya nebawandikira amabala nga mufune gye muleka temuddanga kakombe n'abagoba owulidde ssebo kakati tulinze naye tugamba lwaki oludde okuba ayinza obbagoba ogoba gundi Kyagulanyi agoba abagamba enkola y'ebibiina kino kijjidde mu kaseera nga ateekateeka kulonda leader of opposition kiyinza okutagetinga leader of opposition ababaka ba palamenti ab'ekibiina balina kaadi eza NUP kubanga bajawukanako baali tebawagera Luttamaguzi yaliwo Antony yakugamba enkola y'ebibiina bweto bwekola what is the party position era okuyisa etteeka eri tewaliwo rekodi we nasoma nga bagamba nti mwami Kyagulanyi president wa NUP principal yagambye kabatanze ne mukola ki ne mukukuta n'omusajja ne muyisa etteeka lye erigenderera okutulwanyisa kati temudda na mu lukiiko lwaki lwa kibiina etteeka erivumirira era erirwanyisa erisiyiza okuvuga empanka abaami okuvuga empanka oba okulya ebisiyaga era kiri kye nakugambye ekya sovereignty awo wali obuzibu nti nga gavumenti ey'eggwanga erisajja kudde erina obuyinza
obuyisa etteeka naddala etteeka eyo nga kuba kibayita democracy era nabalabe ebiwandiiko bya America democracy democracy bikukujju bya democracy oba democracy kubanga democracy kitegeeza nti endowooza y'abantu ate nga nnungi yes ate ne bannayuganda era bw'oba osomye bino social media reaction zaabwe for the first time I think in many months bwe nsoma gundi ezo stories ezo za social media ezo olabanga about 99 genda n'abazungu bo so kakati gwanga ddala bw'obeera mu America nga gwotembeeta kyoyita democracy nojja noyagala ofutize bannansi bajjajjaffe abali essingo abali emawokota abali ekabaale abali ekalamojja abali eggulu abagamba nti kikafuuwe omusajja okwegatta n'omusajja oba omuzoogo mubi enkola yaffe eri bweti kakati gwe demokrasiya wangeri kiyo gobo osomesa yo abaffe bogamba demokrasiya eddembe ly'obuntu batubuulire America lwe yayimirirawo negamba nti mmwe Baisirairi mmwe temukuba abantu lwaki mutta kikukuba batta teriyo ddembe lisinga nasomesanga human rights some causes teriyo ddembe lisinga semadembe nga dembe ly'obulamu webale nnyo RDC kyeyunese nnyonjo tulina abagenyi bangi nnyo tugenda gabana obudde obudda kutusigaza ssaawa namba yeeyo tulina honorable Luttamaguzi ayeŋŋanga abasajja nga tunagenda mu Bulango ono ne mukama we ne muganda we commissioner bamwine mukama we nga muri wabweru office mukama we nawo muri wabweru wano eri mu office aba mukama wo no mwekana mu parliament y'abantu naye mbadde we information eno parliament y'abantu wano benkana ze munene wa honorable speaker aba wano muri ba college tewali master ne kati kyembadde mbagamba ne college wo RDC commissioner bamwine nti mu parliament bwe tuba tuyise ekintu tetuba na party position tukiyisanga members of parliament of Uganda which is okay okitegedde yes. So kati so party position yali ndala mwe mugenda kukira era nakitegedde nange mu parliament bwe tuba tuyisa any issue mujisanga mwe mitweja ngaba kaba parliament members of parliament of Uganda yes. Kati adenze owanupu yagambye atya kubisiyaga owe NRM it was passed as parliament of Uganda era ensonga lwaki ne ku supplementary eyayise totsolaga why wanupu supplementary na jakugambulira anti buli kimu mu parliament anti kakati kiwachi nkikugamba nkikugambye ekyo nti watera okubeerawo gye bayita minority report ndebagama opposition erese minority report yayo kati olwokuba eno yali national issue national importance enga ya minority report tewaliwo minority report so you own it as parliament yes as parliament yes. Naye kati era nze bwe nalabye nga abamu batandise Kyagulanyaga era n'omusomesa wange for the first time kukyambeera naawe wansomesa emakere tandise okulaba wowabye omusomesa sobola ndowooza tandise okugamba mbu we walabye ku social media mbusimanyi for the first time nga buli omwaka Kyagulanyi byayogera si byaffe social media omusajja omu abeerako ne account 10 naddala bano state betaddewo besasulira yes state yateekawo balina ne office zaabwe ziri wali Kyambogo omuntu omu abeera ne accounts nga 5 wabeerawo mata nayogera so on social media boba walabye you can see just one person nga alina accounts ze nga 10 naye nga alina kyayisawo as in seconds nga mbadde muwaako ngaba na Uganda ngaba bakaba parliament we don't have any regrets on Kyagulanyi statement nalabye ne commissioner wa byamakomera asatira n'abanene bano balabekwese mbisiyaga bekwese ku kiri omukulu kye yataddeyo ku nvumbo buli omumene envumbe baluba nebekwese mu bisiyaga bakabeni pekola ni government ekyo kyo yatikyo akati ekya abeni UP Kyagulanyi tanywa mwenge abamanyi
Kyagulanyi simulalu abamanyi owulidde sebo mpulira Kyagulanyi is the elected president of Uganda. Any statement Kyagulanyi sosobola okuseka kubanga teri muwagizi wa sitaani atamuliza ku bye twogera ku yezo ateewo elected president wao kugambye bino byange ensonga zino zonna okulanga zituuka wano abakulu bali mukulu Kintu waali ate era ne mukulu Kansoni Nsima oyo nno Kansoni Nsima wa NR Mukado loyo omutendeke ate nga munabyabufuzi ayogera ku byobufuzi obulungi ng'agambye nti agenda enteekateeka ziwedde agenda kubeera workers MP singa bukatagirya abaganda bukatagirya ejja kubiika amasumba 226 mpaka 230 abakozi baba n'omubaka wa parliament baba batano balondayo abawaayo abakulu ab'ebibiina ebirala n'abakulu abakibiina ekiri nakyo nekini bagabanamu ngeri awo mpola mpola babikola balina mirembe muyogeyoge omukulu atuuzibwa benja enteekateeka ziwedde ndowooza bamita banja Rwanda Canon Banja atuuzibwa okuddiramu yenga omukulu ow'omukaaga batandika ku bazungu ne bajjanga ba transferring okugenda kuba dansani bagondi ba mukulu ba Mzee Kauma ba dansani bajja mpola mpaka batuukidde katuwano oyo mukulu bamujeruzira yali akolera emirimu gyennyo neera ndooza Katonda yasiimye n'adde eno n'aga nti uya mutuusi na mirembe katuwaali yagenda okudda mu bigere by'omukulu kityo oluwalira twagala omunafu okusaasira abalwa akabenje wala akabenje dekabusa kagwa ennaku ezo nga wiiki eggwako abantu bakataputa bulala polisi yagavayo neganti abantu babiri abaafa ni abantu ku mikutu kuno bali bagamba abantu 20 ngati abantu temujubisa nnyo kintu abantu tebaali bantu polisi eyino tubulira kintu yababala era nemanya gye bali polisi okuva yasokanega awo baafirawo babiri naye ate babatuuza baali bawogera abantu bangi nnyo tugenda kwogera ku nsonga z'amannyo pulogulamu eno mulengera ututwide president w'ekibiina kya NUP yagenzeeko London myaka 10 gye baali bamuteekako ekoligo eno limba lyayimba nga lumu ekigambo ban them timoboche doza yali agamba abasiasa bala ban them naye wanga tubogamba babokebwe tolinnya wano abazungu bagamba tolinyawo era n'amali emyaka 10 bazungu batuukiriza kye bagamba bwe gyaweddeeko ne bamuwa olupapula n'agenda bakuwa visa bakuwa mu passport y'omu bwatuuse London ebigambo byayogedde mwabaddemu ebikankana yawulikise abavuunuza abamu nga baga nti ate yeekubye ngalike ukisiyaga wano nga atingalinga nga agamba nti yawubisibwa naganoga nti etteeka eryo President Museveni yakozesa aba opposition ng'ayagali banyole naye ng'ate etteeka lino bwejjukidde lyayita mu tteeka lye bayita private members bill era omukulu Asumani Basawa yalireeta kitegeeza ffe abaali eno ebbali tulaba nga aba opposition baalivuga naye yatuga mukulu yali atukutteko eyo gye yavudde n'aganoga nti abakaba abamu abamanyi bakukuta ne gavumenti y'NRM era munyiivu nnyo ku ekyo naye yayogedde ekigambo ekyo nga olwo ate enteekateeka ez'okulonda liida opposition omulala oba okuleka kwoyo aliko netutageetege kyawo kati abakobaka bannange bakabamu bavuddeko ne bayombayomba nti bali ku bunkenke tebamanyi baliwa bakolagana ne NRM tewali baliwa bawagira ekisiyagala bali ku bunkenke NUP erimuki naye abantu we bali wano tugenda kuba twogera ninga tusooka ku matters of national importance mukimanyi bulungi nnyo mu office one mu parliament tusooka matters of national importance omuntu abakola ne kyayogera eri eggwanga era tujja kusookera Kansoni Nsima kazino kaliwo aneyanza nnyo neyanzege muganda wange owefumbe Professor Warusimbi nzikiriza mbuzeko ku bannange bwe tuli fenna mu studio muganda wange Kintu wa ONC ne mukuru waffe wano Honorable Luttamaguzi Semakula akikirira abantu benakasi yedira lugave muganda wange Kadima murabyeko yedira lugave ne mwanyinaze ani nawe oyo mutagulya mwedira omuziro gumu kitegeeza ani oyo aliwo mutagulya omuziro mwedira omuziro gumu bamutemugulya mwembi sikitegedde muganda wo kinga mwanyeko mwanyinaze nomnyambara namuramutya ano nakuramutya abaje kumiddeko bonna ekintabule ky'omuziki BTFM 96.3 Kampala ne 91.0 eri waffe mu Greater Masaka njagala okubabuuzaako bonna abakozi naddala abo abasoosowaza ne babaako kye bakola njagala okubeebaza ate n'okubategeeza nti wadde tuyina ebitusoomooza bingi naye oba olyawo eddoboozi lyabwe banaaba basazeewo 226 nja lituusa ku furo ya parliament tulabe butya bwe tuyinza okulungaanyizibwa mu ebyo ebitusoomooza abafunye ebirungi nzikiriza Professor mbayozeeyoze era mbasiimireko Mukama Katonda
sisobola kuva ku muzindaalo guno nga siyozayozeza abennamirembe. Omanyize engeri gyensula mu Lubaga. Abakristaayo bennamirembe abaprotestant. Engeri gyensula wali mu Lubaga. Bali talent byonna byonna Lubaga division y'amaanyi nnyo. Erimu Kerezia enkulu wano mu Uganda, erimu kanisa enkulu mu Uganda, ate otambudde bulungi n'omuzigiti omukulu gwekuusaako. Erodi Kampala wali. So kakati muyogeyoge olw'okutuuzibwa kwa Saabalabirizi. Bamita Saabalabirizi? Saabalabirizi Reverend Kanoni Banja. Mwebale nnyo mwebalire ddala ate muyogeyoge okubanga mutuuse ku kkulu eryo. Nolwekyo Professor nzikiriza nkutegeeze oba ntegeeze Munnayuganda nti ennaku zino enkuba efudemba. Efudembera ddala. Bakuyita kufudemba. Era otaka kubanga oli kaasa ng'ombe wefudemba n'ogendako mu nnimiro. Era tubeebaliza ddala abo bennyini abasoosowaziza ekintu ky'okulima oba ensonga y'okulima. Naye ate tujja kubategeeza nti mu kufudemba kuno olumu amakubo gafa ate enkuba egasalako nnyo. Naye njagala kubategeeza nti Ministry y'ebya entambula Works and Transport General Katumba Wamala. Yes, General Dr. Edward Katumba Wamala. Tokecha doctor yafuna doctrine muki? Tokimanyi toli na mawuli. Sikimanya ndombuli lolo. Omuli anyongera kumanya. Akati University y'Enkumba. Ye yatuura nemuwa kye bayita honorary doctorate. Okay. Kye bayita honorary doctorate omuntu tatuula mu kibiina. Bakugongomolako. Lugati bayita kugongomola. Yes. University etuura senate ya university. Ne basalawo kati osaanidde. Etuura nega nti olunaku lw'enkya oba wiiki ejja tulina ebikujjuko oba tulina amatikkira. Naye tulaba General Edward Katumba Wamala alina byakoledde eggwanga lino. Bye tusuubira nti bwe tumuwa ekitiibwa ky'obwa dokita tujja kuba tumusiimye olw'ebyo byakoledde eggwanga lino. So yaweebwa ekitiibwa kya honorary doctorate era n'olwekyo muyozayoza ku ekyo. So kati ye General Dr. Edward Katumba Wamala. So ministry ye ekola wamu ne UNRA okulaba butya amakuba gagasaliddwako enkuba agafunye obuzibu batya bwe gayinza okulungamizibwa bannayuganda batambule bulungi. Kakati nzikiriza muganda wange nkutegeeze nti mu nnaku zino zetu gye tusemberera ez'amazaalibwa ennaku enkulu obubbi bukyase nnyo. Abantu banoonya ttooke. Anti era wadde onoonya ttooke tojja linoonyeza mu nsawo z'abalala. Mu kibanja kya mulo ogenda oteme. Yes. Kati nkwekesa nti security eri bulindaala okulaba butya abo babakyala kimpadde abenoonyeza ebyabwe abawolereza mu nsawo z'abalala okubba ku kyase naddala okwebisolosebo Honorable Luttamaguzi eri ewaffe mu Kato Corridor gye tuva babbira ddala obusuma bw'ente. Ate twafunyewo ekizibu era sayidi eyo nti ente ezaalwala mukko y'abantu ennyama bagikukusanga bagireeta mu bibokisi. Security era leero ekedde ku makya n'egamba anaakwatako n'ennyama nga teriko stamp. Anti kati njagala okutegeeza abantu abava mu sayidi y'ekyotera raakaayo eyo n'ensalo eri Singiro n'eno Emutukura. Njagala okubategeeza nti tugoberera amateeka. Wadde sente tuzaagala naye sente tojja kuzikola mu amateeka. Yes. So kakati tugoberere ebiragiro by'abasawo, tugoberere aba security bibatugamba. Kakati nzikiriza nsembeyo nakano nti abo bonna abafunye okusomoozebwa okwenjawulo mu bulamu buno abafiiriddwako abantu baabwe nakano akabenjeko wayogeddeko akabadde bweyogerera naye njagala okubasaasirako. So tubasaasirako nnyo naye ate nze nyina kyenjagala okubawumuriza nakyo nti teri kijja olwekyo wadde essanyu oba kusoomoozebwa Mukama Katonda aba yakiteekateeka. So atutemera ekkubo butya bwe tugenda okuvunuka ensonga eyo. Kakati bonna abagyekuumiddeko abali eri Namaliga Nateete Bombo n'awalala ne mu Uganda yonna mbaagaliza okuwuliriza okulungi. Mukulu Kintu office eri etya? Office gye eri egenda bukwaku era nga tuwunzika omwaka nkakasa tuzzeemu ekibuuzo ekibadde kitawanya Honorable Luttamaguzi ne banne okumala ebbanga ddene. Kitya? Omanyi babadde bakola byonna bye bakola nga bamanyi nti Mzee tagenda kubaawo.
ennaku ezo yakisinyaako era bino byonna bibadde bakola nga basuubira balina gwe bagenda okufeesinga nti bukyanga lubanga lwa mmindi tufeesinzeemu ku munafu bagenda kukwata ekibeddeemirimu bwe batyo badde balowooza naye njagala okwebaza bannayuganda nga esajja linyi likomyewo nyinimu mwali nyinimu abeera bbanda omanyi wano we tuba waneeno tuba twogera ku byabufuzi nyinimu abeera bbanda ate nga bwoluganda BTFM eno mbadde waneeno nga bampeereza message coordinator waffe y'obusoga Segero Ali nga ngamba ali ku beeti awulira n'empuliro we Palisa Masiko Pasco Maswena ngamba nti ali ku beeti awulira naye ekingambisiza nti mwali nyinimu ntegeeza gwanga za mwali kibera kyawali naye sirema kwebaza sirema ne professor bwakugamba ekyo abatagise kubanga kati Museveni n'abenaalimu bali mu kujoogako bajooga wabaddewo minisita gwe tulaba era gwe twalabudde azanyira ku kabaka mbwe ettaka lyalimu namulabyeko minisita gwe wa Museveni ffe tuli baganda wuliriza sebo tubadde tulinawe tulina abakulu abamu n'abenaalimu bamaanyi si bifo bitono nembagamba nti nabo nga kikale kibanyiga nabo nga abakulu ne bagaba bonna tebakikiriza naye bwe nalabye nga minisita oyo agamba nti Ssaabasajja Kabaka waasula ebbanda ettaka liri ku byapa bibiri tyali ku byapa bibiri sirirye nendaba nga n'ennaku ezo Museveni yajooga Mengo n'abagamba abataka nti abagulidde mu lujja lwa Bulange kakati nenzo simunenya naye ono minisita ajerega mbu Kabaka waali ku ttaka ly'ebyapa bibiri bwe tuyita Ssaabataka nyinisi ali ku mutaka lya muntu tiwali si waweera bagenda kumusengulawo Kabaka nno waasula okuzanyirako omusenzo okujja ewamu bano abasajja abajja banoonya obubudamu n'alagira mbu Kabaka waasula ebbanga lyonna bw'aba alina ekintu kyayisaawo omanyi bagamba nti Kabaka tatta naye bano abasaakirizi Kabaka tanegana agawujja omunyama kakati honorable kyayogera nze sikirabamu kabi konna oli bw'alabula n'agamba waliwo ekitagenda bulungi oba waliwo ebyapa bibiri ekyo saga kituwawaaze matu wazira twebuuze ekituufu kyekiriwa tulina okuba interested in facts era honorable ono omanya Kyadija Namyalo Mzee akubiriza nnyo abazzukulu okukola era nebaza bannabushenyi twabadde e Bushenyi recently sabbiiti eno gye tuwunzika nalabye omukwano oguli e Bushenyi nalabye abantu balinga they are in solidarity na omubaka Ana Mary Katusiime yavuddemu statements ze nasigadde neewuunya y'omu ku babaka ababadde mu parliament eyo for some good time abadde emyaka naye yagambye ajati twebaza president nti akukozesezza okuyita mu ggwe ozizaamu obulamu NRM yakozesezza ebigambo NRM is a living thing kubanga we baatuuka bano ba Honorable Luttamaguzi baali babatiisatiisizza nga balowooza nti NRM tekyali ya mugundu naye yamugambye it is now a living thing we are proud that we belong to NRM kale natunulidde omukwano oguli e Bushenyi nengata ku mukwano oguli e Busoga nendaba omukwano oguli mu Buganda wano nendabira ddala nga tuli ku mulama tutambulira ddala naye abiri mu mukajja banguyira biri era bayogedde lwatu tejja banguyira Mzee talina kuva ku main naye mukyo bwe twakeeredde ekiro ekikeeseza olwaleero waliwo ekintu kye tugenda tubuusa amaaso naye kyankanze nnyo nga kintu Bishop Kiwanuka mu 61 yawa okuwabula kwe ku byali bigenda mu maaso Archbishop Kiwanuka ow'Erubaga n'agamba nti abantu ba Buganda baddidde ne bateeka Kabaka ne bamuteeka mu byobufuzi bandibanga bakoze ensobya ennene ebyobufuzi bino bikyukakyuka naye buli yawula ne mu bantu ekibiina ky'ebyobufuzi bwe kikyuka kitera okugenda n'ennyini kyo bayogera ebisongovu
abaliwo bannabyabufuzi nga Honorable Luttamaguzi bayogera ne basaakiriza bwe batuuka mukaga balaba ekigenda muki kiki ekyankanze Honorable Luttamaguzi ono mbadde simanyi nti ne Katonda twasuze ateeseteese nti leero tunaaba naye mu studio twolekaganya obwenyi era kasabe Honorable wakubiriza abantu ba Buganda nti buli lwe bagenda okwanjula batwalenga ekifaananyi kya mukulu wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bakigatte ku kifaananyi kya Ssaabasajja ne Nnaabagereka. Honorable Luttamaguzi simanyi oba walowoozaamu ensobi gye wakola, simanyi oba walowoozaamu oli musajja mu Kristo era ebigambo bya Bishop ebyo nabijjukidde nga simanyi tunoolekezeganya obwenyi naye kyenjagala okusaba ebyobufuzi bibaawo naate twagala nnyo eggwanga lyaffe. Eggwanga lino lyayita mu musayize kitange Ajinadduli yaŋŋamba kitange Ajinadduli yaŋŋamba agenda kunziramu nti bwe baali mu Kasaka ke boogerako ennyo weekali bano abagamba nti bookya bwe tuba twogera ku bigambo twogera ebigambo bye bikola amakulu. History is not sometimes kutunulira bifo kubanga lirya kyali kibanja kya muntu naye bwe twogera ku Kasaka yabuuza His Excellency the President nti why beeyogera mbiwulidde oluvannyuma lw'emboozi empanvu eyatwala essaawa ennamba zaali 5 n'amugamba enju gy'oyagala okuyingiramu erimu emigugu gyaffe teyayogera ku kigambo Buganda Nadduli. Naye His Excellency the President n'amuddamu n'amugamba mwami Nadduli sina mbojja nina Baganda na Bwakabaka bwabwe. Oli amugambye tayogedde ku kigambo ki yageresa n'amugamba enju gy'oyagala okuyingiramu erimu emigugu gyaffe n'amugamba sina mbojja ni ku Baganda na Bwakabaka bwabwe. Naye nabaddawo ne ŋŋamba Honorable Luttamaguzi amanyi kye twogerako kyagula musaayi Obwakabaka bwagula musaayi amanyi kye twogerako kyalimu abantu okuwaayo ebyabwe era nabuuza kitange nti gavumenti nga tekusasudde naga nti Museveni yansasula dda kyetwakkanya bwe yazaawo Obwakabaka kyaggwa wadde sirabye Mmengo ng'enteeka kwaba ab'okumwanjo naye nze ekyange kyaggwa yansasula. Webale nnyo omukulu kintu obudde butuweddeko era nga bannawo obawa ku nsonga taatawo Museveni taatawo Ajinadduli Museveni yamusasula bubi muganda wo Jakana Nadduli nkugambye talina kyabanja ate kati omwamba by'oŋŋamba nze ate okubuulira ekituufu Buganda weeri taatawo mukwano gwange omuwadde ssebo aleke Ajinadduli baali badde mumujja mu nsonga zino anti mbadde taliiwo ono mwana we taatawo Museveni amusasula buli watunuulira amalaalo ga muganda we Jakana Nadduli akabo kamalumbazi akulukusa amaziga. Ajinadduli mukwano gwange naye yalaba enfa y'omwana we bw'olaba nga taatawo munnange ng'asirise mu kasonda aba teyeebaza Museveni abanga bw'olaba Gilbert Bukenya bw'omulaba ng'awesa omutwe mu bbanga bw'ati n'abalala bangi. So nze nali nzija okuziika muganda we Jakana Nadduli era y'omu ku byafaayo Buganda betalyerabira. Nze siryerabira muganda. In fact muganda wammwe Jakana Nadduli asinga abalwanyi ba Museveni bonna be yali nabo mu nsiko nga ne taatawo mwali abazawo okuwabula ku Honorable just a point of information bokera ku makya nga gwe musajja omukkiriza n'ogamba nti kitaffe Haji Abdul Nadduli n'ogamba nti jjajjaawo Luttamaguzi oba kitaawo Luttamaguzi jjajjaawo nannyini kuleeta nsonga zino ze twogerako nti naawe essaawa zino omwevuma gwali mu bibala bya democracy igwe omubaka w'e Nakaseke South gwe omubaka igwe ali mu democracy ali mu ddembe abasaakiriza Honorable ono muganda wange bwe yali akola byonna byakola bwe bijja bitera okujja obukyamu naye oli yali muganda wange twayogeranga ono y'omu ku baamusinga ng'omukubirira n'okumuwaanawaana ku social media ne muganda wange bano abakuwaana banyumirwa nnyo nga waliwo bye banaayogerako abano abali mu kuwaana bakufuula topiki esaba akalulu nga bola bwe bafudde topiki abaana b'abandi abali mu makomera ekyo baiti yaabwe esaba akalulu
tebalina bulumi bwe bayina obulumi ffe bwe tuyitamu bano si bwe bayina ono avuga emmotoka nnene asanyuka tamanya abaana bajjakana basula batya onalebu ono agidde ku bigere bwagenderwa nomanyi baniza mwanirize muzira mu Afrika wano webale nnyo kintu onalebu Luttamaguzi edakikoina kuliko n'abenaale bali ejjusa mukulu bantu baffe aba ttiimu Luttamaguzi mwebali ku ojja tandikira kuono omukulu nga tolina kujja mu mita Lugwana Sempejja yatandikidde ku gweni ono Luttamaguzi separate culture leaders from politicking, don't involve our king into Bobi Wine's politics, so it's wrong to say that Uganda should start taking Bobi Wine portrait to kwanjula oyo muyaye watandikidde oyo muyaye tambulira ani oyo uno wano tuna ku computer uyo bamira Lugwana Sempejja oyo muyaye gurupu ezitunze Buganda bwemba njogera ku kya Bobi Wine nga kimunyiza anoonye ekibanja ewalala sinayogera kwanjula kuba wayanjula Lugwana ku mbaga yo Lugwana sebo Sempejja tokitwalanga ekyakyagulanyi effe kyogeddeko ate tetukukase akyagala kitwale naye sebo tetwetaaga bantu nga mmwe setaaga nakuulizaako njagala kwebaza bayindoza bafa abatuliriza ne mukulu Musiitwe Luuka mukulu Kasujja Emitiyana Nambasa Segali ne Wesegai ne ngoli Dubai mukulu Sekajje Bukakala ne mukulu Mpime Yaounde Cameroon ali Cameroon webale tuliriza mukulu Kakinda Chusa mukulu Benje Mairikiti Abeka Konde ne Big Kasozi eruwero webale tekerawo bantu Muzindalo ne mukulundulu emizimbo ne Najjemba nvunaana kansala Senku webale nawe kubanga otuuliriza nnyo ne kyamaani wa Mutibwa ne Kalule kakati abamu ku baalo njagala kwebaza nnyo president waffe Kyagulanyi Ssentamu excellence nzomayindi wa DP yes era ojja kwewuunya tono oyambala sagalo gambe ayogera awagira Kyagulanyi kuba wa Nuupu nze ndi wa DP era namugamba nti ebiseera byenga bituuse byofuna kadi ya Nuupu nja kukola ki honorable Mawo yagamba Watermelon yali ategeeza gwe kakati Mawo nze sobola omwaŋŋanga mu parliament nga omwaŋŋanga tewali opposition asobola kwaŋŋanga Mawo lwaki kati alina bwino mungi ali bwino mungi era bw'obanga oyagala okukaluubiriza opposition yenna mugambe lumba ku Mawo ajja gamba oyo mutya kati mutya nze kera omubuuza nze amweŋŋanga era namugamba olubereberye nga tugenda okuwagiriza excellence Kyagulanyi ne mbagamba nti ono omusajja mulutaadi nga n'okulunda tekunabaawo yakyuka abamuwagira mumuwagira ati on risk what happened naye olwaleero bw'oba oyagala okugira bano ab'opposition abalala bano betuli nabo mu parliament bayita obagaye nti Gwanda attack on Mawo chairman Mawo uli wali honorable Mawo kakati sebo nze njagala kwebaza Kyagulanyi excellence Kyagulanyi Ssentamu bukyojja mu byobufuzi bya Uganda ozuukusiza eggwanga lino you have done a lot of work wasooka n'okuba mu politics ono w'okulya owatwogera birala emisana n'ekiro ne twogera birala kuba tubadde n'obubinja bungi era bukyaliwo bujja bweyubula bweyubuzi obwafuula politics omulimu bugagga nnyo era obalabira Museveni naye ng'eno bayoola ekiro emisana boogera birala ekiro ne bayoola Kyagulanyi akyusiza politics era abantu abasinga baali balowooza nti tukyali mu politics eri owa Dr. Kizza Besigye politics wa chairman Mawo yali ati oyo politics wa gwaleeta wano Jema Mayanja politics wa DP Buloko omujjukira omukundi obwo politics wa Subi Republic Mama Mbabazi owa Mama Mbabazi oyo bamuyitanga batyo oyo
ow'abantu okukoleranga mu byobufuzi ssente era bangi babagaggawaddeko nga mutemutegeera kigenda mu maaso basooka kututunda bangi nnyo ne kaakati bwe bali bangi nze waliwo n'omu musajja munnabyabufuzi b'opposition emabegaawo yali anjogerako ne mugaa nti gwe bw'obanga oyagala okumanya nze sikkiririza mulimba ne bafuzi mugende muzanyire ku bali abatabategeera geemu zize mujja muzannya n'emizannyo gyammwe ne mugaa nze ninga North Korea eriyo mukulu tambula n'emizairo yange wano mu kifuba saanonyiga ntambula n'emizairo yange namugawo numbangako oyogera ku linnya lyange ukangakanga bantu ati nkugambye ensizo America ejooga ensi zonna nezikuba nekuba eno naye North Korea teri ajogerako ayina nukiriya ye ne Japan egirinaanye gigankwataako kuba emanyi North Korea erina gundi nukiriya ya kakati politics ono aliwo His Excellency Kyagulanyi amukyusizza nnyo era yakutunuulira n'alaba weweekyanga order kuba kati politics yafuuka wakufuumuula Nyengereza kufuwa Lungereza fuumuula Olungereza oddeyo weebake nga gwe weekolera musimbi naye yatuuka wali eri ng'ali mu parliament era oli kimubuuzanga kajja kubuulira nze nezzaako effe twasooka okuba abagoberezi be nakizuula ne ngamba omuvubuka wamuzuula otya anti ffe tulina okwolesebwa okwenjawulo wakujja mu kereziya tetuli ba bulijjo nga bwe mutulaba era nze kyova olaba ndwawo okugoberera n'enkiiko zange ez'opposition zisobola otuulanga 100 n'atendingako olukiiko olu nsooka kulaba balulimu n'endaba geemu ze gye yalase nga mumugoberera mugoberera nnyo era namubaddeko nnyo nategedde pulezidenti kyagenda okwogera kigenda kusattiza bangi leero nalabye owabyamakomera atayogerangako naye ng'avubutuseeyo emisinde kati olani mutumye mawulire nti bamugandeko nayo envu batunuulira bisiyaga naye eri batunuulira maali yaabwe eri mu Amerika Kyagulanyi yalinyemu eggere n'Ebungereza tebajja kutumayo baana ati kugambye oli akugambye todde ewange agenda okuteekako envumbo ng'akawunti eriko envumbo n'ennyumba zo bano bakuteeka Kyagulanyi bisiyaga naye batunuulira maali yaabwe gye banyaguludde eri mu Bungereza n'Amerika omanya amayumba ge balina mu Amerika omanya amayumba anti kyenkugambye mwe Museveni bw'abalaba asanyuka nnyo kuba ayagala nnyo mwe batera okugamba bw'abalaba agamba Uganda etandise okumpoomera olaba byawano va mu kyalo ve Kampala dda mu kyalo totambulako ne bwe bakugamba kati nga mmwe nti abasajja sente ze beewola ebitundu 80 ku buli 100 baguze properties bweru wa ggwanga kuno okusattirako olaba bali mu sibisiyaga ogamba nti okubagana ogenda mwameka kiyamba ffe anti nkugambye bwe ku bizibu ebirumu eggwanga lwaki olowooza bisiyaga be batunuulidde bano nabo bano kibaviideoatuliriza ku statement Kyagulanyi ze yakoze lwaki goloza atunudde bisiyaga bwe balina okwewogoma bagambe n'okugamba nti ababaka mukolagana ne gavumenti nnyo ababaka ab'NUP kituufu gye bali bangi nze ndi mubaka wa parliament kituufu gye bali bangi ne boolaba abeekozaakoza neffe tuli wali ku kyoto ati kyenkugambye buliriza Kyagulanyi asunsula fe ndi musajja mulimiwuliriza nze ndi musajja mulimi olima bulungi nnyo era nkotazama tukwazindeteraku wano ffe waliwo ennaku zino olw'okuba embeera yakyuka bw'oba ogenda otwala emwanyizo ku kyuma okuzipima nono kyeyo mwe yali abaddeko mu kyalo tokyakola garanti nti ene kuti olw'okuba enavamu newera 10 oyinza okwekanga nga kiro ey'ekikumi evuddemu 2 kuba ebisingamu birerya babirekayo olw'embeera kati ne politics owaleero owabazanya geemu emisana emanye emisana naye ng'ekiro bebayamba omusajja waliwuliddeko Mwami Museveni ng'agamba okwera 2 mujijo opposition ejja kuba teriiwo ayagala gisanya bayo opposition asobola okwanganga statement Kyagulanyi yayogedde nti nze sikolagana na Museveni n'agamba sikolagana tebayinza kuvaayo mpayo oyiteyo kubamu nze navaayo ne mbagamba nti Museveni yakasinga okunkubira essimu namugamba simu z'okuba kasimu kikali akatono kalina simu z'okuba twetaaga services sikutukula ate gwe teweero walinga newakubadde oli komisona ne pulezidenti omulengerera ku n'olwekyo ssebo agenda okuvaayo wano okuyisa statement ng'alina byalabye bingi Kyagulanyi zino nte young man
tayogera nga atamidde ne yabadde kuchimsiaga nange mweka komisona agire ebyebisiyaga agumikirije kye mu budde bwe agumikirize oyina dakika nange nabadde muwuliriza siyaga nga abyesi muwulirize yogera banga atoyo komisona oyo atuluma nnyo bamwine yali badde wamwe yali wa Nuupu ninga yamwe gye twamuwa ngabo bati DC wange kyeyune yali musajja wa DP neye wa UPC neye kye mwagalako aba UPC bali nembala bebana bali takutagala bisiyaga kyene neche mbadde nkugamba bano batunulidde bisiyaga nesi ekibaluma ekigalo kyabali kyaki bugagga bwabwe Kyagulanyi bwe yali nyemu mu America te Kyagulanyi yavudde ku sanctions envumbo zino sanctions naye tebalina wakwekweka walala wabula bisiyaga gwe kankuwe ekyokulabirako nagwe munamala atlisi oli independent olinga bano batunabali ani agenda okudefendinga ebisiyaga mu parliament waliwo babaka bavaayo awo nga babifox odoyi yaliyo Fox wa kibiina ki wenalem mbadde manyi wa Nuupu Fox odoyi okutumwe wenalem yali akolawa yali mubako mubaka mu yali akola mu State House edde nyuna bivaamu ati kugambe yali akolawa ko mu State House kati mwe Museveni bw'abalabaga Uganda etandise okumpoomera kwa webale nnyo mbadde maliriza waliwo omusajja bamuyita Andrew Mwenda Andrew Mwenda yali awolereza ki Andrew tabera nko wenalem nedda akolera ani ali independent akolera ani mu bino ebiwayo ebiriwo ani alwaki akolera mulabako MK yayogera atya ku byebisiyaga yagaye kiteka twalisa mu bukyamu byetaaga okuyisa mu butuufu nze nkulaga sigo nga maliriza siweza dakiika tulina olugendo lunene ng'eggwanga ekizibu kyaffe si bisiyaga kati twabigoba byagenda ebyo byagenda kyakyekoze omulimu gwayo bannayuganda bakoze ogwabwe njagala onsangeyo munnayuganda ali mu kupulikinga ebisiyaga wano ate baliwo gwe lwaki olowooza nti bano kye bakulembeza kubanga ffe nga palamenti sipiika yatugamba omulundi gwe moti tetwagala ki bisiyaga era netuvaayo uliriza netuvaayo netugamba ebisiyaga tubikoze eki tubigobye parliament pronounce itself kati gwe bano okuvaayo era Kyagulanyi ayagala nnyo ebisiyaga era yayogedde ebisiyaga gwe babuuze bakyogerera mu mutima ki bakyogerera mu mutima kyabwe bakyogera mu mutima ki kulimirwa ggwanga ensonga akazina gwokayina neyanza nnyo neyanzeege Profesa Walusimbi nzikiriza nsiima abo bonna abagyekuumiddeko Radio Beat njagala okwebaza ebigambo ebivudde mu senior waffe commissioner bamwine ne standi ye ku bisiyaga okuvumirira ebyo byonna ne RDC kyeyunesa ennyonjo n'okwebaza omubaka we Nakaseke wadde ebimwadibaga ebimwadibaga abikirira is defending undefendable tusuubira ebisiyaga okoma okutebo nga ona Kyagulanyi awangula obukulembeze bw'eggwanga njagala okutegeeza muganda wange n'okutegeeza oyo nagyekuumiddeko Beat waliwo omukulembeze bamuyita Mao Zedong yaliwo China yakulembera People's Republic of China mu 1954 awo from 49 50 yava mu 50 kubana yatandika revolution yatandika 49 natandika eri mu 54 yes RDC kyeyunesa ennyonjo gwe munabyafaayo omukulu ono yayisa statement n'agamba nti amawanga gasanga okusomoozebwa si lwakuba nti tegayina bya bugagga bya mu ttaka naye olwa quality y'aba leaders be bakulembere omutana gwa bakulembeze naye eggwanga liri bulungi yes amawanga gasobola okubeerawo si nsonga tegayina bya bugagga bya mu ttaka naye olw'abakulembeze be balonda bakulembere awo wewali akabasa bano betuwa okutukulembera wewali omutawaana yes webale nnyo neewola ebigambo bya Mao Zedong chairman Mao Zedong nembikuba ku mukulembeze wa Nuupu Honorable Kyagulanyi webale nnyo kyetuli mu kudiscussingako tetuli mu kudiscussinga ku bukulembeze bwa President Yoweri Kaguta Museveni nga Honorable Luttamaguzi bw'abadde adibaga bwabireeta bano no tuli mu kudiscussinga ku interview eyakoleddwa omukulembeze wa Nuupu ne munnamawulire wa BBC gy'abadde amubuuza oli wa Nuupu tuli wamu no bino biri ku record yes biri ku record era kye kyatuleese wano
tetwalese ku kutieteebya tetwalese webale nnyo twalese ku discussinga interview yakoleddwa ku mukulembeze wa NUP. Kakati bino byenjagala okugamba mu dakiika ntono nga 2 mu dakiika ntono nga tewera. Ekisooka kya byonna omukulembeze yenna naddala mu member wa parliament bw'alondebwa n'agenda okulayira wali ku parliament y'eggwanga akwasibwa ebitabo ebikulu ebyenkizo 3 byenjagala Munnayuganda amanye nga Maama Namu ali Namaliga. Maama Namaliga ni Namu kiri kutwinda Maama Namu babi. Mama Kuliso Bombo ne waliwo ekigira kifumba katide. Kopi ya constitution y'eggwanga Uganda emukwasibwa ng'alayira nga memba tigendo oteeka bino ebintu mu nkola ebiri muno. Yes. Era ne Semateeka mu nnyinga y'e7 akawaayira akokusatu ekugambye nti parliament mulimo gwayo kuuma Semateeka kumukuuma n'okutiitiibya enkola ya demokrasiya mu ggwanga. Webale nnyo. Ekitabo ekyokubiri ekimukwasibwa kibeera rules of procedure of parliament. Enkola parliament bwekolamu emirimu gyayo. Webale nnyo. Ekyokusatu bakiyita Administration of Parliaments Act. Engeri gye twefugamu wano mu parliament. Ebitabo 3 ebikwasibwa bimukwasa birina. Yes. Hera tabiyino yo simemba wa parliament. Ninya kazana bi. Atabiyina simemba wachi. Ono bamitaona Luttamaguzi. Mpuliriza ntuse ensonga yange wagambye Maama Namu agimanye. Ekikirira bamwine. The commissioner Munnayuganda ali eri Rwengo gye bayita Kajja Lubanda. Njagala amanye kye tuliko. Ono tumwine teka mu parliament ekitibwa. Njagala amanye kye tuliko. Sebo ne yesimba atayita. Tugende tulina kanso. Ebitabo 3 bwe bikukwasibwa. Kitegeeza buvunaanyizibwa abo nga memba wa parliament okusoma ebitabo bino n'obyekenneenya n'omanya obuvunaanyizibwa abo. Obumu ku buvunaanyizibwa bwa memba wa parliament bwe tugenda mu nnyinga y'e9 okwekisasayizinga legislative powers nga parliament. Ennyingo y'e9 akawaayira akasooka kakugambye nti bwe baba nga bayisa biruzi za parliament nga parliament ng'eyisa biruzi right bwe zina kubeera assented nani ne president eyo ne ziryoka zifuukibwa neryoka efuuka amateeka oba negaso president bw'amala okuteekako omukono. Yes. Ng'olifuuse etteeka butereevu. Parliament ekwataga ne president butereevu. Webale nnyo. Ennyinga y'e9 kino Kyagulanyi kyagamba nti abakanga bakolaga ne president kyoyagala okugyawo. Ndi mukuleetera etteeka lino lyayisibwa parliament y'eggwanga ng'exercisinga constitutional mandate yaalyo. Tuli wamu ne tugamba nti ffe nga Uganda position yaffe ebisiyaga tetubikola ki tetubyagala. Njagala okuddizaayo emabega nti ekimu ku kireeta supremacy y'amateeka mu ggwanga ye constitution mu nnyingo ey'okubiri ereetawo supremacy yaki y'amateeka ye grand norm tusinziira yonna webale nnyo. Ennyingo ey'esatu akawaayirako okubiri kakugambye mbu sex ey'abantu sex of the same person abantu abafaanagana ekikula is prohibited. Abo tebakkirizibwa wadde okwesembereranga obwerere bwabwe. Webale nnyo okizemu bulungi kuba bwe nakiteeka mu lunyankole bayinza obutakiwulira bulungi abeeruwe olunyankole lulugere nedda ssebo. Kakati kitegeeza nti eggwanga lyaffe komishona bamwine kyabadde akunnyonnyola position yaffe ku nsonga y'empanka ku nsonga y'ebisiyaga eyo ne ba framers ba constitution bagirabira ddala wala nnyo mu nnyingo ey'esatu akawaayirako okubiri nga tunalina kukola tteeka lino liba webale nnyo ne bagisoosowaza bwe twali tukola etteeka nga akawaayiro ebyo byetteeka tujja bidiscussinga luba naye tuli ku interview ya Honorable Kyagulanyi. Webale nnyo kakati nyumirwa nnyo mu seconds 2 nyumirwa nnyo waliwo president kyatera okwogera President Kyagulanyi ani gwogamba President His Excellency the President of the Republic of Uganda Article 98 emutekawo mu buyinza etekawo office ya president. Kakati gwenjogerako president Yoweri Kaguta Museveni ebyaba Kyagulanyi sibimanyi maliza one agamba nti balekerera bye bayina okukola ne bakola bye batalina kukola n'amazima tegali mu bo. Teka kuli kodi mu dakiika nga tewera balekerera biba noti bulimba buli luddawa kuleta lijoyindayo nze nimukola submission yange sebo ojja kuleeta lijoyindayo balekerera bye balina okukola ne bakola bye batalina kukola
n'amazima tegali mu bo. Njagala okutegeeza awuliriza biiti olwaleero nti tukube nnyo ttooki bakulembeze ekibe tulonda abatuteeka mu ayogedde kya Bible era nega akazu kasembereza woli muli balabira ku bibala byabwe webale nnyo Bayibuli negamba mu Luka 10 nti omubi Sitaani yajja okubba n'okuzikiriza Kyagulanyi yajja mube n'obulamu eyawagira ebisiyaga ezo mboozi zammwe tusigaze eddakiika ntono tusigaza ntono nnyo ddala kituufu bannaye mbateekamu ekitiibwa ebirowoozo byabwe bebawadde naye kwe nalabye omukulembeze w'ekibiina kya NUP mukulu wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu muwanye ekitiibwa kubanga okubawo kwa mwami Kyagulanyi Ssentamu kiraga democracy era kyongera value ku His Excellency the President Museveni okubanga atolerating any kind of opposition in the country. Yes. Nabuuziza ebintu bino ebirowoozo byange byadduse nenzijukira mukama waffe Kristo Yesu Jesus. Yes. Bw'amaliriza okusiba ennaku 40 mu ddungu Sitaani yamulumba yajja namuga nti obuli mwana wa Katonda kola bino wammanga era n'amulengeza ekibuga namuga nti biri byonna obiraba byampeebwa asobola okubikuwa naye ya referringa ku constitution ya kitaawe nti kyawandiikibwa naye nebuuza mukulu wange kiki ekyamutaanudde ng'amanyi constitution y'eggwanga mwava n'akkiriza biri naye mu kulowooza ekyo bino bye byazze mu ndowooza yange abantu ababaze bamisinga abamu ku list zabadde bajja bagaba azatandika nga ziri mu 10 nezikeera ku macha nezikendera nezidda mu 8 abamu ku bo bali bweru wagwanga basikinga asylum era nga majority mu bo ezimu kugundize bawa majority ku bo ensonga ze basooka bane kamalirize genda maaso ezimu ku bo ku nsonga ze bawaayo nga basikinga asylum mawanga ago basooka kuwaayo nga basiyazi omukulembeze ono Robert Kyagulanyi Ssentamu Semugaya kubanga oyo muvubuka munnaffe we know how we think ebimu ku byatunuulidde mu future asooka n'anoonya ssente enzijjawa ezirwanning activities enjagala ez'okutabangula eggwanga abantu bano bafanda bange n'asooka n'abuuza abantu bange mbawa bagayini kiki kye mbasuubiza nti senga nga mukoze kino mujja kufuna kino era ezimu ku trading products NUP ze bawa abavubuka nga babalimbalimba mu propaganda waabwe tujja kubatwala ebweru w'eggwanga mujja kuba bulungi era gye bali era okukkiriza kino bye yakoze byonna ebungereza n'okulaba nga bajjeeko akazito ku bbani gye baali bamuteekako it was a tough negotiation mu bye mwalabye ku mawulire waliwo ebiri emabega w'ekisenge bye mutamanyi ayina n'endagaano mpitirivu ze yasayinize okutuuka ku ekyo kintu olinga gamba nti singa Honorable Kyagulanyi Kamutanda n'awangula obukulembeze kyenjagala okubulira tukomyawo enteeka y'ekisiyaga ekyo nkubulira kikafuuwe naye ekyamukozesezza ekyo Kyagulanyi atunulira ssente eziva mu basiyazi zivayo nnyingi azeetaaga Kyagulanyi atunulira biki byagenda okulimba abavubuka okubatwala ebweru tinja kuba gwobalaba kutambula nga naye tomanyi batambula mu procedure ki kyensaba security yaffe naddala eso bakette ebweru abo yes n'abafa bali wana aba iso era nsaba Honorable Jim Muhwezi Minister of Security yes ebintu binaaleme kubitwala nti byakubalaata njagala afune broader picture koze Kyagulanyi nozi nga bwe kugaye Kristo yajja yetteeka n'agaa nti mu maaso ga kitange kyawandiikibwa knows very well kyawandiikibwa wano ebisiyaga information tulina City Council wano Road KCCA bakansala about 50%. I mean, first of all 90% banup. Of course banup abasinga obungi. Naye kati 50% tubakyali mu ggwanga lino. Bakansala ba KCCA. So that is very good. What they promise these young people tugenda kubatwala ebweru w'eggwanga. Era I suspect they are going to be chief recruiters of these young people into that business on the promise of giving them a better education, promise of giving them a better life. Nga Sitaani bwe yalengeza Kristo
oli yagana ni ffe tuyinza obutagana naye oli yagamba kyawandiikibwa webale nnyo kati ze kyensaba abazzukulu hajati hadija namyaloozeeyi kyabasaba bulijjo abakubiriza mube babuufu bayibuli egamba abantu bange bwe baabula okumanya baabula nze kyensaba abazzukulu abali eyo yonna abazzukulu abali mu NUP abazzukulu abali mu DP abazzukulu abali mu CP abali mu UPC abali mu NRM kubaffe abazzukulu we don't care your political parties we care about where you belong yewe namwe abazzukulu oba promising tugenda bweru kino mugenda bugenda abazzukulu kye tubagamba si buli ekijja gy'oli ekitemagana nti oyo abazaabu waliwo sitaani byabatega webale nnyo naye mwesige Katonda muwulirize nnyo Alice kyeyina ekyennyonjo ebigambo mu dakika ebisembayo tuva akantu ako walese bungi kaakati ssebo nze njagala kunnyonnyola abantu lwaki abantu ngaabo basinza e Bulaaya yes lwaki bafiirawo omuntu lwaki boogera ensimattu lwaki bava mu nsi yaabwe lwaki nga omukulu n'ensiima akinyonyodde bulungi nnyo nti ebisuubizo ebibaweebwa ekisookera ddala bwe twali eggwanga lino tulinunula okuva mu bufuge bw'amatwale bangi emitwe gyabwe gyasigala si minunule there is territorial decolonization and the mind decolonization in fact bwe nali nsoma ebintu bino the worst colonialism happens in the mind of a person. Yes. Era n'olwaye walugula bano ng'atambula bwati nayo bwayogera bwana nti ono bakyamufuga ono muno nabadde njogera n'abantu ku accident yagudde baga nti police eganti abantu babiri abafudde katono banzite police wano kyajesiga bafudde abiri ngali police oyinza okugana nti kye confirmize sikitu sebe ensonga ey'okubiri endowooza tewali kibayita ideology kiki kyoyimiriddeko oli awo kireebereebe bazze eno bwefuuwangedde eno nga mugenda nedda sibiri mu bannange sibiwagirangako oyimiriddewa nze nafuna omukisa nensisinkana abasajja abayimiri in fact the best man I worship in terms of ideas is Chango Macho the late Chango Macho tekirize ebbanga linamala naye tekiriranyangako Chango Macho yali agamba nti ekigambo God tujje mu constitution go yes and that's an idea abamuyimba buli kaseera mukola bya Katonda awabyo so kakati ekirala omukulu n'ensima yajuliza Mao Zedong kakati nze njagala okujuliza Thabo Mbeki ono South Africa yes yawandiika n'agamba nti abakulembeze mu Africa obuzibu bwabwe they lack mentorship tebakuzibwa sibateekete tebakuzibwa bulungi tebabateekateeka nga nti mukulembeze abuuka gy'abuuse n'agamba kasita bawera abangi era kyalabikako ku America ng'erunze Trump kakati babuuza nti abantu bano batwala nti tugende mwe mujje tugende ekigambo ekisembayo kakati ekirala waliwo endowooza y'oku in English dependence okwesigama okubanga gwesigama ku balala buli dakika tokkiriza nti gwokisobola ate yasigibwa era wano bwe baali baleetawo obufuge bw'amatwale nayo baagisiga nga baleeta enkola yaabwe ya capitalism mujja buli kiseera mujja kwerabanga nga muli banaku kakati Luttamaguzi bwakugamba nti bannaye mulime gaga nti bikola tebikola ate ebintu bigenda kutundibwa tebirina buli kimu bali negative kuba bamanyi nti abagabi b'obuyambi bagambye eki buli lwalaba omuzungu nali nga nsomesa ngamba nti bannaye n'ekigambo investor mukyonoonyi amwa oluswani investor baga nti bagamba investor afaanana bw'atyo investor abamuzungu ekisembayo waliwo betuyita comprador agents kati olaba bana kazana Luttamaguzi ye comprador ngachi buli gola banga kinzaga comprador enkola bagita compradorio komisona abantu basibule butu ngasibula batuliriza nze ntunulira Uganda yabana Uganda banakyenkanye nze ndiyo mukuba na Uganda amanyi ntampo muri mu chairman wa NRM yoli kakuta Museveni naye bwamala kugumpa manya nti ndi commissioner wa bana Uganda bonna despite nti oli akuwadde omulimu oyiza okufa ku ndowooza ezagambye era naye bwe yafuuka president n'alayira
oba wamulonda oba tuwamulonda ye president wa Uganda. Nolwekyo abantu abamu baleme kutwalirizibwa. Aganda amanyi kati ngengere yitwagala sente bontagambe nti ebisiga gambe mbuwagira ekibiina kijja okufa obwavu. To the extent this is what they call committing class suicide. Nakwetuga omanyi kwegaana abantu bo noga nti kyabeetaaga abo sikuleta abo bakola n'oli ko omuzungu yambuuza ekibuuzo kiri very specific. Etteeka lyayita litya nga n'ababaka bonna ababaka bonna nga tewaliwo yawakanya nti abo bonna bakola n'oli. Weebale nnyo kamisona nze ku lwange abatuuliriza namwe omusango abalonzi sigubajjaako. Yes zino ensonga zitwogera mujukire waliwo abasajja baali bamwanga tebasoma naye balina byebakola bakabalega tebasoma baba omutuma abaana bannya gaabwe bayimirira ku magulu gaabwe ne bagamba nti nedda omuzungu mukyamu. Weebale nnyo olwekyo naffe abakulembeze b'ennaku zonna n'abalonzi tukyawe ekibayite obusiraamu mujja kunyamba haramu nti ekibi okivumirira bwekigaana soko kijjeko kivumirire okikyawe oba okijjeko n'engalo zo. Nolwekyo omuzungu kintu kibi tumuvumirire tumukyawekituufu kanjawukaganeko ne senior waffe. Not every muzungu nti mubi. Mulimu abalungi waliwo abakkiriza mu bye tukkiririzaamu gye bali era mulimu abachampioninga our interests. Speaker of Parliament wa America abazungu abo abatakako bino abatarespectinga interests zaffe abo babi nnyo. Kusooka okwebaza ababadde batuuliriza mukulu Kyagulanyi Kakoola, mukulu Mubirwa Ssemuto, Musawo Matilde Buyungwe, mukulu Mike Zibugo ku kampu Luttamaguzi, mukulu Nyemba ng'oli Kifule, mukulu Wumalwa Ekireka, Nubiani Rahaf Bombo, kansala Waswa Seggalye ne mukulu Nanjwenge Kabeere. Kati njagala kugamba ab'omu Lukumbi bangaye bowa yamwe yafudde mu wiiki ejjanja kuweereza chairman Katongole sente zammwe mukiddaabirize. Abeddwaliro ly'e Nakaseeta namwe mwangambye mwetaaga sente ezingi z'amasannyalaze njaziweereza mu wiiki ejja. N'abeddwaliro ly'e Nakaseke mwasabye ebyemizannyo bijja kujja mu wiiki ejja. Abese mutondooza ebintu byammwe byatuuse. Tuyingire mu budde obulala bawe ennamba y'essimu. Ebigambo bya Pulezidenti Kyagulanyi byayogedde biri fountainous. Wuliriza ebigambo byange bimaliriza nabyo. Ebigambo bya President Robert Kyagulanyi byayogedde biri fountainous. Kyekyo otegeeza ki? Ojja kugonda mu dictionary. Bangi bagenda kusatira nuliro we Nakaseke we kasanga ajjo kuvunulira osoka kwera osoka agenda bikuvunira osoka kwa basati jayamba yayo kakati bana abasajja bafuze eggwanga lino balowooza nti buli munasi tategeera. Abazungu be bavumirira gye basiba ku mbalaza basaba era ne budget ya feri bazungu ebatufanira waleero ono bwayogedde Kyagulanyi His Excellency Kyagulanyi yogedde statements ebweru mbubalaze nti ayagala sente ayagala sente. Ono mukulu abadde mu 7 yakajja ayogera ennaku ezo manyi mwe tubajjukiza bujjukiza mu Uganda yesingamu abantu ababongoota mu East Africa. Omukulu mu 7 abadde yakajja ayogere nga Kyagulanyi akayingira mu America bamwaniriza mu Bungereza n'agamba abantu abajja wano mbubagala bukulembeze bagala bwagazi buyinza nete balina kye bagenda kula bantu nkyaliwo wane banga ddene wali wamulidde yayogedde ne tumugamba okyaliwo ebbanga ddene mu birowoozo byo naye ate mu birowoozo byo ebibye ng'omuntu naye bannansi bakugamba wange mu dakika emu nga tewera eggwanga lino kano kasekeni nkazeemu mukagamba komishona bamwine kuba ebyo alina okwogera ebyo ebyakazigo munanga abaana abo boolaba bagenze ebweru ku kyeyo abakesise munne tebagenda lwa byabufuzi. Mukama wa afuga eggwanga lino abalemesezza ensi yaabwe si bakesisi ebokka
abaana mu region eno nagenda e Rwanda ne mbabuuza nti eno waliwo ebitongole ebitwala abantu ebweru okukola nti wano tulwana nnyo okulaba ng'Abanyarwanda bafuna emirimu. Ne ngenda e Kenya ne mbabuuza wano waliwo ebitongole ng'ebiri mu Uganda ebitwala abaana mu bakozi okukola naga nedda era bwe baba baagala ofuluma ebweru okgenda mu gundi bayiteyo mu Uganda kubanga ensi ya Uganda gy'okolera buli kimu. Munnange lwaki nkikugambye abo abaana boolaba tebagenda lwa byabufuzi. Mukama waafuga eggwanga lino alifudde muliro bwe baba ensonga lwaki na mirimu ate noona akimanyi namulabye wanayogera Luttamaguzi agambye abawera ssente mbentandika nakyo omanya atera okwogerera mu lugero yakazanga omusajja omu yagamba ku musaala oli mu lugero omusajja omu yagamba nti labayo Yesu labayo Pilato awandiise ku musaalaba gwe bagenda okukomererako Yesu nti Jesus the King of the Jews. Yes. Wamuli omusajja wa Yudaya huyo. Pilato n'abagamba kyempandiise. No olulira sibo mbere tubajjukiza bujjukiza ebigambo President Kyagulanyi Center mu be yayogedde musite ebigere kibanja musite ebigere mu kukusama agenda yamwe ziri ebulala waye namba yange agambye kola ku nsonga ze enamba juweyo katongole kiti kya mubwogo sebo wenaale yambeko waye namba yokolale bokuvewano mu busiramu tugamba haramu kweyogerera abo wano haramu kama sebo abalonzi bange baba kugoba nze ni mukatuliki naye mu busiramu bagambe byogerako haramu kakati bwe bakugoba ku kibanja ng'oliwe waffe n'ensonga zanyakazanga bakugoba enamba gibawe esimu yange eri 075 kwata sebo jakonga sirio njikwata esimu yange eri 075 nkaga mwenda ana musanvu atano munya 0757 69 475 nkubira ngoli wenna kaseke na ngirobudde butwala kanti digwa abagenyi nabangi bazibu RDC wali kye yunise nyonjo okuvena Piratuku wali avudde nuwala okubanga atuka ntumwe bazannyo ne komisona wali komisona yena zoka ne mubuza ulinti engweze eza kale ya yeru aina meka ya ngama nti aina eza Uganda flaga nyinjiko nenga zidominatinga nyo yeru aina tuina ne kintu ebamita kyenvu ezino mentinga nyo kyenvu ne waliwo ana njagala umve togaba kungoye zogize ngabo yambala ekimyufu njambala kinyo eno kala ya Beat FM era kimyufu okigamba kimyufu dala kirungi komisona songo tuwulidde ntandikirawo manyize okusoka njagala kwa musako tuuliza mwena mbakubiriza enkuba kyatonya musimbe emmere n'emmere kati ate ng'efudde enkuba ate ebijanjalo ebisi kati oyo omusajja bamuyita byekwaso era byekwaso bwasenga kumpe newuwo tolina kyokola simba emmere enkuba etteko gitta mu Uganda tulina mukisa nti bw'osimba emmere mu wiiki 3 oba olina ekyokulya ensujjuuyo eno enkuba tetta doodo tetta nsujju tetta nakati tetta muwogo tetta matooke tetta lumonde okyangoberede ebitooke ebikuba ebigo ebamu embuyaga tetta nankoko enkoko zo zibaawo simba emmere amaka ganaaba n'emmere nga si ya buseere ge gajja kuba amaka geyagaza na mpulidde muto wange manyi nyina obuzibu naye buli muntu nkuze ng'ali kumpi naye olabye nnyo tuli kumpi ffenna ate nafunamu kumpi n'omulamwa ogufaanagana n'ogwange mwafaanaganamukko yes ku nsonga bbiri okulwanira abatalina mwasirizi ekyabadde akikola ate n'okukubiriza abantu kukola kasa ngombe naye mbw abeera gyavudde kati ng'ajja wano naye mukwano gwo bw'ayogera ebintu ebisuso by'omulamuzi oyesika wesika mukono gati muganda nga awumudde kubanga
abanayuganda tebanaba kumanya impact ya radio. Holiyo ganta kino kirimu ekiti nibwaki bakyogedde ku radio. Tafaayo oya yukwedde kyabadde kituufu bakyogedde kuki oba tekyabadde kituufu ku radio. Kati omuntu awuliriza mwami Luttamaguzi ng'ayogera ayinza obutamanya kiki ekibaddewo. But I can summarize nti 80% byonna byayogedde byandiba bituufu. Byandiba naye nga si bituufu. Naye waffe wali njogera wali omuntu bamuyita Nyakazaana. Nyakazaana abeera mukozi wa waka. Bano bameidi aba alina schedule z'okukola ddala butereevu kukima enku kusena mazzi kolaki. Kati Nyakazaana emirimu gyegyo oba agikola ku makya nnyo oba zituuka ssaawa 6 gw'ekiro. Mulimu gw'okukola ki? Kugukola emirimu gye kugikola. Nyakazaana mulimu gy'okukola nti emirimu gy'agikola nti gitambula bulungi. Era bagana Nyakazaana ayirinze gwala akole. N'obwona alwawo ojja kukola mulimu gwo Nyakazaana. Otegeeza ki ngero ng'oleeseza amaanyi? Ase ngero njogera. So, Mwami Luttamaguzi, member of parliament, Article 79 ya constitution egamba bweti subject to provisions of this constitution. Naye mbadde nsaba onvunule kubanga nsinga Oluganda. Naye ate Oluzungu sirumanyi. Kale nja kuteeka mu lwange. Subject to provisions of this constitution. Parliament shall have the power. Parliament n'abeera n'obuyinza to make laws okukola amateeka on any matter ku nsonga yonna for peace, olw'emirembe, order, enkola ennungi, development n'enkulaakulana and good governance of Uganda. N'okulefuga okulungi. Kati Mwami Luttamaguzi bino byayogedde kebeere Manerenda kakibeere Kigoba abantu kutaka bano balina obbikolako. Mulimu gwe kyekyamulondesa Nyakazaana kati wa Uganda. Nyakazaana mu parliament ya Uganda. Mulimu gwe kola amateeka kugenda mu parliament wanange Manerenda teekwa kukoma tuleete etteeka lino. Mulimu gwe banange obulyake busutu ne president yavayo n'abakucaga ku Nyakazaana. Semateeka gamba Nyakazaana parliament egamba Nyakazaana yani ko semateeka gamba Nyakazaana yono honorable member of parliament. Parliament shall have the power. Parliament shall have the power to make laws on any matter. On any matter. For peace, order, development and good governance of Uganda. Kati bananga batuwuliriza. Mwami Luttamaguzi babadde ababuulira ng'emisomo mulimu gwe naye aluddewo kugukola. Ayinza butabanga taluddewo oba gumulemeredde kugukola. Nga gumuzitoyeko. Guyinza nga gumuzitoye gumuyinze. Kingeeza mulimu gumuyinze. Kati Nyakazaana mulimu n'asalawo. Semateeka yiino yakikola. Kangende kyokubiri akokusatu. Era semateeka yemu negamba bweti. Akokusatu kagamba bweti. Parliament shall protect this constitution and the democratic governance of Uganda. And promote, or say promote. Parliament shall. Yes. Protect the. Shall protect the protect the constitution. Shall protect the constitution. And the good governance and promote good governance. Nefuge nnungi egiteeke waggulu egitiitibye. Era Nyakazaana. Atiitibye enkola ennungi eyo. Nyakazaana. Nsonga mulali mulimu gwe. Ate semateeka yiino. Nyakazaana. Sinze n'agikola Nyakazaana. Mulimu gwa Mwami Luttamaguzi ne banne mu parliament okulaba nti semateeka bagikuuma. Naye bw'asinziira ku radio beat n'agamba nti semateeka kipapula. Bakikwata bakuutiza. Kyafuuka kipapula. Ate ekipapula n'akirayiriramu. Yeke nyini n'akirayirira mu kipapula ekyo era n'akiteesezaamu. Mwatesa kati Nyakazaana ennyingo y'ensanvu mu omusanvu emwagira okuteesa Nyakazaana kati
kati kyekinyanyamiza mukwano gwange ono ayina ekisobo kimutuuseeko alemeddwa emirimu gye ati semateeka yiino nyakazaana okukola omulimu gwe so nina obuzibu obwo nti abatuwuliza oluusi bayinza kulowooza nti abaze wano mu radio oba tebategedde mulamwa oba oluusi balowooza nti puroguramu yalwali yakunyumyamu bunyumya naye bannanga batuwuliriza nyakazaana ayina okukola ebyo ebyabadde ayogerako omwami Luttamaguzi ne banne okulaba nti batuleetera amateeka amalungi. Ekyokubiri ku civility of the country mwami kyeyuni twasomawo mu international relations era bw'oba oza nti saasoma nange wano nyina obbi wange obbi waali kuweera obujulizi so kumpeera obujulizi programu esombye bonna ni mukunjaze abawulire nga mulimutumyako luli mukunjamutumyako kukolera kuba mwini ebeso kusanira kugaa nti waliwo abakora programu mukunja ayisewo buyisi wano tali tulina obuzibu nti mu international relations ey'olwaleero and diplomacy we don't have states eggwanga have permanent interests. Eggwanga lirina enkola yaalyo y'enkalakalira amawanga lirina buli ggwanga lirina states have permanent interests. Enkola y'enkalakalira they don't have permanent friends. terina mukwano gwa nkalakalira wabula enkola y'enkalakalira weerina omukwano gw'enkalakalira tebuli. So state ya Uganda ku nsonga y'ebisiyaga eriki okusa ku parliament ya Uganda tukolera amateeka state ga twagaanira ddala ne president kubanga lino lyeteeka eryayisibwa mu Uganda for the first time nze mbadde wano tewali kyentagoberera eryayisibwa anonymously yayisibwa tewali kwekutulamu kwonna kwaliwo kababeera banaddiini kababeera abasawo b'ekinansi kababeere mwabanamawulire naffe eri gye tuzanyira ludo twasalawo bonna twasalawo nti ebisiyaga tetubyagala si kyaffe tubiwagira. Kati bw'ofunako omuntu agamba nti yandyagadde kukulembera kwa Uganda n'agamba nti ayejusa olw'etteeka eryo olw'etteeka ly'okugaana obufumbo bw'ebikukujo ayejusa ku lw'etteeka erikugira ebisiyaga mu Uganda era n'amaliriza nti ababaka bonna baaliisa bakola ne Museveni nga bakibiina kye. Nnebuuza bw'oba kyalinayo omunauganda alowooza ku muto wange Kyagulanyi ng'omukulembeze aba kyali munauganda omutuufu mala abanauganda ba mirundi ebiri waliwo abanauganda batuufu n'abatali batuufu n'abanauganda ba photocopy beebaliwa omanyiyo omuko atakkiriza mu interest za Uganda ababeera ati Uganda and international relations states have permanent interests. Eggwanga libaako ne enkola yali enkalakalira kati tetukkiriza kati tuba tusuubira omuntu yenna n'obwoba oyagala kubeera chairman LC1 you must be knowing the interests of Uganda. Olina seconds mu sekendi oluusi nteera kwebuuza oba mmere gye tulya yeekola ki abanooze be yetuleetera ebizibu mu kulowooza. Nina baana bange nyina mutabani wange omu mwanga yeshaka shaka oweri South Africa mwanga oyo owokusatu Kabaleega olina abaana emmekete obanga baana babwabo abasajja abo n'abatuma amanya gano kubanga be baddugavu abunzikiriza abakola kye bakola abaategeera nti omuzungu muntu mukyamu baali bamutegeerawo dda abo bakabaleega ku baddugavu era Kabaleega bakozesa abaserikale emitwalo 3 ekiseera okumwenganga okumufulumya nga agenderango emitwalo 3 ekiseera bangi ogimwebwenga baba bangi abantu. Kati nebuuze ennaku zino bw'olaba mubaka wa palamenti n'ofuna mukulembeze w'ekibiina
alaba muzungu bwati natibirira najua okufukama wansi yemuta musayi kike kimwaga kyafukamirira wansi awo bwedi kyutambula mbana abazungu lero lwaki bakozesa nnyo ekigambo nti tojja waffe twagala nnyo ewaabwe bakizula ntwagala nnyo ewaabwe jo naabadde ku tv emu nebagamba naye bamwine bwoliba nga oyagala genda mu America ogenda kuzuzuuba tebajja kukuwa ninge nta ekisooka sigisabanga ekyokubiri sirowoozangako era sijja kulowooza newuliza nnyo ne honorable Asmani nga tagifunako yagambye sigifunako era sigisaba. I hate two countries, America and Britain. Lwaki tebatwagalizangako wadde nakantu naka naye gumanyigamba muntu gamba nti bwoba otalidde bisiyaga tojja waffe webale nnyo lwaki mbyogeddeko notana tontuuma bintu webale nnyo kamisono bamwine obudde bwebwo mutukola buyi ku bisiyaga ebyo bisiyaga tebijja